Ampuliriza nkulamusiza konyo yanajo sinzira okuliriza manduso kinana mwenda akatonyeze biri CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka eyabavubuka abo mulembo mutebi dakika ziri 10 zenyini zimaze okita kusawa M yakamugezi ko lunaku lwaleero nze Kalule Lameka akulamusako mu program Kirizo Bagana olunaku lwa 2 enaku z'omwezi musanvu tuteetera mu mwaka omupya ogwa 2025 Katonda gutuberereze omwaka omulungi omwaka gw'ebibala ogw'okwesiima n'obulamu obulungi. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo mu bitundu by'e Tibet kisangibwa mu maserengeta ag'obugwanjuba bw'eggwanga erya China abayo mutenzagulu atambulidde ku buzito bwa magnitude 7 n'akatundu kamu akedde kuba mu budde obw'enkya okukakana ng'abantu muwendo gugenda gulinnya wetwogerera abantu kati 126 be bakalusulamu akaba 126 bizimbe bisukka 1000 bifunye enjatika oba ennyafa ebimu ne bigwa ate abantu abasukka mu 188 be bakaddusibwa mu malwaliro ng'embeera nzibu abadduukiriza abasukka mu 1500 be bateekeddwa mu bifo bino okugezaako okuyikula gafunfugu. Mutenzagulu ono wansi mu ttaka ayugumiza obuwanvu bwa kilomita 10 okukka wansi mu ttaka nga bw'oyimiridde ku ttaka awo wooli okukka wansi ayugumiza ekitaka kya kilomita 10 ze mayiro nga 6 wansi eyo kale n'abeeyo bakyali mu kulaajana olw'embeera enzibu. Abantu bangi kigambibwa nti bakyali wansi mu gafunfugu bakyawagamidde n'ebirala bingi ebikoze amawulire eyo. Wano mu ggwanga Kamalabyonna asisinkanye akulira Rotary Monsiona ne boogera ebigambo eby'enjawulo ensinkane badde mu Bulange Mengo era ensonga nnyingi ezikwatiddwako mu ngeri eyo. So nga ate mu nsonga endala Retired Dr. Kizza Besigye ne muno Obed Lutale badiziddwayo mu nkomyo eruzira okutuusa ku balaza sabiti ejjange ennaku z'omwezi 13 okuddamu okuwulira ensonga zaabwe obanga bayinza okweyimirirwa oba nedda. Martha Kaluwa akulembedde mu bannamateeka ba Kizza Besigye kinagikola nti yafunye ebiwandiiko ebimukkiriza okutambuza ensonga. Wabula wakati mu kuwulira omusango gwa Besigye wabaddemu Katemba aze munnamateeka Aaron Kizza omu ku bannamateeka ba Kizza Besigye bwakwatiddwa wakati mu kooti. Wabaddewo okusika omuguwa nga Aaron Kizza ayagala okutuula mu ntebe ey'omu maaso mu kooti naye ng'ate ababyokwerinda bamugamba nti nedda olina kutuula ku ye mabega. Awo n'okusika omuguwa we kujjidde okukakkana nga bamukutte ne bamugatta mu kaguli ewabadde abasibe bazze okuwolereza. Era ensonga za Besigye oluwumbiddwako mpolampola Aaron Kizza bw'atyo naye n'asimbibwa mu kaguli era asindikiddwa mu kkomera ekigo mu kkomera ekitalya gy'asindikiddwa agenda kwebakayo emyezi 9. Bagamba nti amalala gamususse ayisiza olugaayo mu kooti asusse okwefuula ng'ow'ekitalo n'olw'ekiibwe bityo bwe biri. Bannabyabufuzi bangi ensonga bazivumiridde ne baga nti musanga aguzizza leero n'onoonyerezaawo era n'ogusalirawo n'omusindika mu nkomyo n'ebirala bingi n'ekale embeera bwetyo bweri mu ggwanga. Nina ababaka ba paalamenti 2 bwe tugenda okuteetera mu ssaawa eno esooka. Nina omubaka Moses Kabuusu omu bizinga by'Essese Kalangala eyo. Moses Kabuusu tugenda kubeera naye ate n'omubaka David Chamuzi Kalwanga munnakibiina kya Nuupu tuli naye. Moses Kabuusu wagaba wa kibiina kya FDC, Honorable Kalwanga wa kibiina kya Nuupu. Mu ssaawa ey'okubiri tujja kubeera ne meeya ow'amasikati g'ekibuga Kampala Saali mu Uhuru twogere ate ensonga z'ekibuga nezigwa mu kkowe eryo. Honorable Kalwanga tulamuseeko. Abatuuliza abalungi abawuliza ba CBS mbalamusiza nnyo naddala okusingira ddala bakama bange banabusujju Ssebo Lameka wewala omukisa guno gw'otuwadde olwaleero okuba ku bitwogera eri eggwanga lyaffe. Bwana Lameka kuyozayoza okuyita mu mwaka n'abakozi ba CBS ate n'okusingira ddala Obuganda buli omu waali mwebale kuyita mu mwaka. Ffene busujju tetwayita bulungi mu mwaka. Mwaka gwalimu ebizibu bingi naye Katonda buli bwakeesa olunaku kigambibwa nti wakati mu ssanyu ne mu nnaku twebazanga buki twebazenga bwebaza. Njagala okusaasira ennyo abafiiriddwa abantu baabwe okusingira ddala bannabusujju twafiirwa mukadde waffe Muzeeyi Godi Munyaweera yatufaako kyali kizibu nnyo gye tuli kubanga jjukira yatukulembera nga ttiimu ya LDK Charles David Kalwanga timu yajukulembera ne mukyala Nantume n'abalala bakola nabo naye twaviibwako mukadde waffe oyo mu kaseera akaali akazibu. Nsaasira nnyo bannamaanyi n'okusingira ddala ab'e Kambaala ne famire ye ya Muzeeyi Godfrey Munyaweera kitalo.
ate era nenebaza Katonda eri abo abalina bye baafuna mu mwaka n'abo abalina bye bakoze olunaku lwa leero okubaako kibagatta ku bulamu bwabwe. Wamwe eyo ndabyeyo abadde Zigoti omwana omuwala myaka 25 nentuga akaana kigambibwa nti myaka 6 step mother yamutta ate ne basooka ne batatuwa mawuli matuufu basooka ne batubuulira ekintu nga tetukyekakasa naye oluvannyuma okusinziira ku report gye tufunye poliisi kyegamba nti omwana ono step mother yamutta naye ate tebiri awo wokka biri across erijja kwesanga nga abantu abattibwa abantu abalumizibwa twebaza nti ku mulundi guno tusobodde okubaako information eri clear ni bangi nnyo abasangibwa nga basuuliddwa nga ate tewali n'agamba oba avunaanyizibwa ku kufa kwabwe obula ne basuula mulago bwe mujjayo ne mutwala ne muziika ekyo kiri across Uganda naye wano Zigoti kyazuuliddwa njala okwebaza bannabusujju abo bakitakyambula nabo ate n'abo abavuddeyo ne batuwagira gamazima wakati muka vuvungano kw'ebyobufuzi bosangayo omuntu ng'akuwagira genuinely kubanga abamu boogera emisana nga tesibye boogera ekiro naye bosanga omuntu nga genuinely akuwagira tubeebaza njala okwebaza bannakibiina ekya NUP ate n'okubayozaayoza ate ne mbagamba tweteeketeeke 2025 kusima musingi ogw'enjawulo. Tweyanziza nnyo omubaka w'ekyamuswa Moses Kabuusu Wagaba munnakibiina kya FDC. Kakati jogera tuulire munnakibiina kakati okulondebwa kwange nalondebwa ndi munnakibiina kya FDC wabula FDC mubadde mubigobera wano SBS FM ng'ebisoma nnyo FDC tugizingazingako tutambuze ekibiina kye bayita People's Front for Freedom PFF. Kakati osobola okunjogerako ng'eyali wabula kati naye era okyalina kadi yawe tonnaba kugizaayo okyali mu parliament ku kadi yawe wuliriza ate okigambe n'abantu nga ngenze nti bwe zinaaba ebulayo emyezi 12 okutuuka okulonda bwe kunaabaawo munnakibiina yenna oba atalina kibiina waddembe okusalawo okutandika okwegatta mu ekyo ekiriwo oba obutajjira mu kibiina kyonna. myezi 12 kati jejibulayo tugende mu kalulu nga wabulayo myezi 12 okulonda kubeewo kakati okulonda kujja kubaawo ng'ennaku z'omwezi tezinnawera 15 January kati bwe bwe ziba nga ziri mu 7 January ndi mu budde na osemberedde okukyeyambulira ddala etteeka lyanta wabula ekibadde kikyaliwo kiri nti Electoral Commission ekereesezaamu byeyina okukola okwishyuwenga certificate n'oluvannyuma tulowooza nti teeweze 3 January bwe naaba ekyo kimaze then twanjulira abantu byetuzaako. Lamusa kubatuliriza lumu mukulu Lameka Kalule oli wange nnyo nze Kabuusu Moses Wagaba ndi musajja mutiko jjajjange yegunju okitiibwa Kalwanga Daudi Lukyamuze nkwaniriza nkwebaza bye mbadde nkulaba eyo mu kyalo okola onnyonnyola n'otuukiriza mbasaasira ku bye twalabye mawulire omwana yattiddwa nensaba nti nga Honorable Kalwanga bw'agambye abantu mwewala okusalirawo oba okukola ebintu mu busungu Lameka olina oteekwa okuba olinawe wali osomyeko nga bagamba nti omuntu ng'asunguwadde teyali wandise ebbaluwa oba teyali saliddewo mu busungu so abakyala tumanyi bye muyitamu mu bulumi buno bwe tutambuliramu abaami sente zaabula ate emirimu gye baakolanga nammwe mugikola mugigabana mugivuganyaako so okwesooza n'ebbula ly'essente mu bantu kungi n'okusalirawo mu lusungu n'okulamula omuntu nga tomuwuliza temubikola ebyo kati abantu b'essaza ly'Essese ery'ekyamuswa Ssese alimu ebitundu ebirondebwamu 2 okwawukanako singo mulabamu alimu singa alimu Busujju yali n'essaza limu essaza lyaffe eryedda erya Buganda naye ate era okitibwa Kalwanga gyava naye ate nze Ssese alimu Kyamuswa ne Bujumba kati abantu b'Ekyamuswa bwe nawumula wano eya CBS ne basalawo ngende mu parliament mbakole ki bakiikirire yalo bebaza nti mukyanzikiriza byezi nyina n'abatanzikiriza era nabo mbebaza
tebaba kunimba nti banzikiririza musali epimye maanyi gange naye aba batanzikiririzaamu mbasaba bangumikirize era mbaweereze n'ekisanja ekiddako balisiima yebujja naye abanzikirizaamu n'okumpa essuubi sibaswaza era sibajuza akalulu katuuse kati weesunga PFF naye bajjajjaffe balugendo baga nti emyasire mingi giwa byembwa airya ayikwata tugenda mu kalu naye ewulira PFF ejja buli kimu kijja bwaba temwamanya ngero z'abajjajjaffe ekizibu mpozi Lameka ne mawanga amala gye tukyalakyala kati mukulu Kalwanga ono ku ludda oluwabula gavumenti yatukiikirira nga ffe aba opposition mu mawanga eyo ageebweru kozi mukama wange otwala CPA otwala continent mmeka zonna kati eyo gye bagenda eyo era no babisanga abantu olusi kuba kweyagaliza nagana kankulembereyo ekibiina abalala kuba butakkiririza mu ekyo ekiriwo abalala kuba kuwekyawo bakusoberwa naye ekisinga obukulu mu mawanga ago ffe wano tubonaabona nnyo okunoonya ba members waliwo omukulu omwe yambuza ebungereza nti kisoboka okubeera ne bamemba b'ekibiina emitwalo 30,000 members naga nti eri ekinene mu nsi ezo zina abantu bangi bwe bafuna emitwalo 3 nga bamembers abalala basupporters na basympathizers kati wano mu Uganda oba mu bibiina ebya democracy zikyakula nfuba nti Kalulu abe member wange Kalwanga abe member wange Nsubuga Capex abe member wange so nga ate mbeetaagako kimu kubaguza manifesto zange bwe mba munjagadde ne munnonda bwe mutanjagadde mundeka kati ekirala ekimu ekisobo ndowooza kye tutaateekateeka bulungi ebibiina by'ebyobufuzi abantu abamu ndowooza twaggulawo nnyo yekyali badde ng'emiziziko egisobozesa omuntu okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ne tugiggula ne giba myangungu funa emikolo 50 okuva mu disitulikiti wakiri ofune 3/4 bisatu byakuna ebya disitulikiti eziri mu ggwanga obajjeko emikono okole constitution oleete ebirala bikwase byabakama ebiddira ndoza nekibanga kyangu buli muntu aggulawo ekibiina ne twagala tukubirize nze kati siri mu kulembeze nnyo ku ddaala lya bibiina byabufuzi mpozi Daudi oba yaali nze ndi memba bumemba owa bulijjo naye ab'ebyobufuzi abatukulembera ab'ebibiina byobufuzi mulina ekkatala okunoonya oba okutugatta ekkatala eryo ne bw'otawangula kusucceedinga kutugatta oba kutu recruitinga naye njagala nkirabeko nga kikolebwa nga Kalwanga ono afaayo nti akati nga bw'olina ebbeetu okugenda mu kibiina ekirala jangu mukyange njagala nkimulabemu ng'akikola ate takinyumyako bunyumya nga tuli mu kanti ndabe efforts zakola nti n'abantu bewange esese be mbambagamba nti Kalwanga yanjogereza ngende mu kibiina kye nga ddala ndaba nga akifaako kikola sogera ku mukodomi wange ono naye ngamba ye abakulembeze ayinza okuba ow'ekyange ow'ekirala bwe batakikola ekyo abantu bangi bajja kulowooza nti bali bwe tebansuusuuse ndowooza nsaana kwekolera kyange nange nfuna abansuusuuta ndowooza ensobi ezo toyanze nnyo ampuliriza njagala kubajukiza nti abazadde mwenna tubalize Craneborn Corner National Primary School liriza nawo Namwaya ku luguudo lw'Entebbe bano no batikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli lunaku olukya Craneborn Corner bakulembeza kugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala abasomesa baabwe balisa bulungi abaana babalabira bulungi n'obumalirivu era okuzuula ebitone by'omwana bakikola nnyo ate n'okubikuza babateekateeka omwana okuba omuyiiya ate omuvumu mu buli kyakola ebiina byabwe matiribo nage nnyini ate ne compound gaggadde abaana beeyagala ate ne batendekebwa mu art and craft okuyimba emizannyo empisa n'ebyobuwangwa byonna eddiini byonna babibatendeka balina Unible Center number era balina ne school shuttle oba vans ezitambuza abayizi wandise omwana kati Craneborn Corner National Primary School ebiseera bye by'omu maaso bigenda kubeera bitangaavu bakubire ku ssimu eri noti 753 3 8 34 oba noti 772 3 8 34 twala omwana bamugunjule ojja kumanya nti awo oterezezza ensonga ate bw'aveeyo omuzadde tuga nti
twagala kukutegeeza kati omuzadde weebuuza wajja ogenda okusomeseza omwana mu lusomo olugenda okutandika mu mwezi guno gwa Gatonyanga guggwako okuva ku primary okutuuka ku university. Tukugamba nti omwoleso ogw'amasomero gwatuuse dda. Jangu omwoleso gw'amasomero ofune essomero eriri ku mutindo ate erijja mu nsawo yo omuli amasomero ag'ekereziya, ag'abasiraamu, abangirikaani, aba Seventh Day Adventist n'amalala mangi. Omwoleso guno gutandika ennaku z'omwezi 10. Omwezi guno lugutandika lwe lunaku olwokutaano lwa Sabbiiti eno lugutandika okutuuka nga 12 omwezi guno guli awo ku Mengo Senior School. Babategekedde olusiisiro lw'ebyobulamu nga mulimu okujjanjabwa endwadde z'amannyo n'okukeberwa endwadde ez'enjawulo eri abakulu n'abato kya bwereere. Bannannyini masomero mujje mutendekebwe engeri y'okulwanyisamu ebiragalagala mu masomero kubanga bisusse ensangi zino ate n'ebikolwa ebirala ebizibu omuli n'engeri y'okwetangiramu omuliro n'okugwaŋŋanga singa gubanga gubaluseewo. Tubategeeza nti okwewandiisa kugenda mu maaso wano ku woofiisi y'ebyobulambuzi oba ku dduuka ly'ebyobulambuzi ku geeti ya Bulange. Jangu owandiise essomero lyo osobole okwolesa abantu bakulabe atunda ayolesa yatera okumaza. Essimu kw'okuba ng'osinziira eyo eri noti 7 noti 9 248 246 noti 7 noti 9 248 246. Nammwe abazadde mweteeketeeke mujje mulambula amasomero gano mu bungi musobole okufuna amasomero agajja mu busobozi bwammwe ate nga malungi. Ampulirize emmandu z'okukola eddakiika ziri 27 zimaze okuta ku ssaawa M ey'akawungeezi ka leero. Honorable Kalwanga, okusinziira ku bye tulaba waliwo abamu abagamba nti opposition ye Uganda tekyali ku mulamwa ogw'okukyusa obukulembeze okugyayo mwami Museveni. Ti ne bw'olaba bano badda wano bali ne badda wali bano otandise kano kakundi bali wali mulimu abamu bakiyita katemba abamu just kufunayo before muli content muli bamativu wawe muli. Lameka ekizibu kye tulina mu ggwanga lino era naddala 2025 ono engeri gyatandiseemu tugenda kuzesanga mu challenge nene nnyo okunnyonnyola omuntu omumatiza nti kino nkikola ku lwa bulungi lwa ggwanga lyange kubeera objective so si kikola kunoonya kaadi. Essaawa eno bw'ojja n'obaako kyonnyonnyola olejja gamba nti ebyo byonna byogera lwakuba kaseera keeko kati ne twesanga mu buzibu. Ekituufu kiri nti abantu be tutambula nabo batulabira mu mbeera ndala engeri gye bapasivingamu naye ndowooza ekiseera kituuse. Ekisookera ddala nga bannayuganda tukkirize nti opposition weeri naye n'abantu abateekawo embeera okulaba nti opposition eggwaawo nabo tebatudde. Ojjukira bulungi nnyo omuntu omu yagamba nti ebbanga we linaatuukira mu budde bwe buti Uganda tejja kubaamu opposition. Kakati gw'osuubira statement eyo yali ntono era osuubira tewali bantu bakozeseddwa nga b'opposition bennyini be balwana b'opposition bannaabwe. Tewali mbeera gye bataddewo kusattulula abo abaali obumu. Gwe bw'olowooza nti abasattuluddwa jalako ekyokulabirako ennaku ezo nawulirako statement yemu ya mukwano gwange ng'agamba nti mugenda kulaba ekkanzu bwe zibadde zibisse ebiraka. Statement ezimu nga nnene eri bakulembeze banne naye nga bikozesebwa ebigambo ebyo okwongera okujustifyinga point eraga nti opposition baliwo kunoonya biki bifo naye ng'ate n'abali genuine okulaba nti ensi yaffe ekyuka nabo gye bali. Era tokeera ku makya n'ogamba nti tulabanga mmwe abali mu opposition abanoonya obunoonya ebifo era bw'omala okufuna ekifo kyo ng'omulimu ogugwo gukoze eki abamu bamativu nedda nawe bali. Era njala kugamba ntera okugamba baganda bange ne mukulu Kabusu namugambako nti teri kya bulumi mu nsi muno nga kulivinga life eya opposition kubanga onyigiriza abakulinaanye n'onyigiriza mikwano gyo n'onyigiriza n'ab'omunju nga gwe byolowooza ensi bwe yandibadde etambula abantu babiraba bulala. Njala kugamba twaliko mu kaseera wano ojjukira nga batugamba nti bagenda gaba ssente kutogikwatako era abantu abamu ne bakola contrary ku nsi kyebadde ekola ki erowooza. So nkugamba nti abantu abalumwa olw'ensi abantu abalumwa abaagala Uganda ennungi
Uganda eyabazzukulu abajja okwesiima nga banyumya nga bagamba nti bakalwanga baaliwo gye bali naye ate n'abo abagamba Uganda obeggwawo leero tebinkwatako nabo weebali ate batudde so saagala mulundi nagumu ogambe nti abantu banoonya bifo byabwe njala kugamba mwami Lameka tewandabye eggulo era nze ntera kwewako obujulizi simanyi mwami Kabuusu nakulaba 2011 webale nnyo wandaba 2011 wandaba ndi mu byabufuzi njala kugamba ekintu kimu golowooza nali bubi nnyo okusinga bwendi abantu abamu babadde n'emirimu ne bagiwummuza nga baagala kukyusa society nga baagala kukyusa community mwe bava era omuntu bw'omusanga olw'okuba teyakuwagira olw'okuba akulinako obulumi ne bwogezaako mulaga ti nze ndiwo okukyusa community mwenva ajja kugamba wa mwe munoonya mirimu njala kugamba nze ne bompa miliyoni 200 oba 2 billion nozimpa nsolo zinvestinga mu busujju nena abanoonya emirimu mwebali anti abanoonya emirimu kati nze ntogamba bana busujju kino kye ngamba bana busujju nti mutuyambe mututunuulire mukozese amaaso gammwe mutwetegereze mukozese amatu gammwe mutuwulirize mukozese obwongo bwammwe musalewo mulabe abo abazze okunoonya emirimu n'abazze okukolera ebitundu byabwe kyolaba nga kyekituufu kikuyamba okusalawo 226 ng'atuuse ani gwolonda obuzibu bwe tuyina Lameka nti nga wakati mu kunnyonnyola bye tukolera abantu baffe wakati mu kulwana okulanga community zaffe zikyuka waliwo ababira ba contrary ate tetujja banenya kubanga oyo bwalaba ekirala siri Katonda asobola okugamba nti amatu gano gazibukke olabe gye tulaga owulire bye tukugamba amaaso gano gaveeko ekifu owulire bye nkunnyonnyola oyira obirabeko siri Katonda obuzibu opposition weeri n'abali genuine weebali naye wakati mu baana ba Katonda nga bazze n'abasitaani baaliwo awe wali obuzibu era bwe twabikidde Omubaka Kabuusu kulika baga nti olutalo olwawamu bangi balutadda mu opposition wala ebiri mu FDC ebiri nuku ne wala nti kati mwerwana mwekka mwekka bosi mwamuta mwekuba byammwe Lameka ebyo buweereza biringa edde nnyeeyo naliko MP myaka tetugenda mu 2 kati naye waabeerangawo loyalty oba okulaga obuwulizi obwo bwetowaze eri Mengo waliwo omwami omu bamuyitanga Kisiki Idi Lubyayi twalina empaliya binaga munange nno lwokubeera emwe ine ekifaananyi ekizibuzibu naye mwe waliyo abaagala Mengo era abalina ebyafaayo kati bojala notuzinga wamu ffenna n'ogamba nti kubira ddala ku mutwe ate nange oba onkubye kati bambi nkijjukira ekintu ekyo lwe yakyogera kati ne mu byobufuzi bino wabaawo kati ffe bwe tubeera ba players abali mu kisaawe tweramula naffe wadde mu abatulaba nammwe mulina stake nene mu kusalawo tokituzikuba naye olumu ndowooza mutulamula olupimo lwemukozesa okulamula luba lwekyetaaga okwekebejja lwansonga abantu bano boolaba kati nga Honorable Luchams nga tannabeera member wa parliament w'ebusujju waliyo mwami obambo mukyabajjukira gyali ba Vincent Nyanzi mukwano gwe mukwano balimi bonna kati ng'aluddeyo government mukwano gwa Kalonga no taddamu kusembera woweereza naye nga ebiri omusabira omukisa atambuze kakati abantu abamu gye bajja constituencies zaabwe wala kyakubiri mu makubo ge bazikwata ge baziwumbamu zituusa zibeere nga ziweerezebwa zikiikirirwa ba opposition bwe nkyalayo obukyazi eyo ne mulamula bwentyo nti olaba asembeza bano olaba bakumakuma bwatyo olabika alimu ekibaliga bamulamudde bulala so constituencies ezimu fe abamu ekyatugaana okwesimba wano e Kampala oba oliawo sikyalibadde automatic nti naali wangudde nga nesimbye mu constituency eri okumpi nenoonya ziri ezeewala mu byalo gyosomoka n'amazzi mazima twayine okukowoolwa calling okubaako bye tukyusa mu society zaffe naye ate ne tuweereza n'ebibiina byaffe oba n'eggwanga awamu y'ensonga lwaki omugenyi yena ayinza okujja n'ogwa ku muntu atanzikiririza naga
Kabuusu wana ali atya bannange nakatoto tubulya kisirani ekyo talina muntu n'omu gw'ayina gw'ayambye kati ate oba otambula nsanze eri nga bagamba Kabuusu bannange nagamba simanyi omwami oyo babambye naayagala okuddamu okwesimbawo tannansaba kalulu naye mukole ntya so community zaffe ezo zitulamula bwanjawulo kati ebibiina by'ebyobufuzi byayituyambyengako otuzimbira mbulera notuzaamu amaanyi mubeere wamu ate nabyo sibinenya kulemererwa kubanga nabyo ebibiina nze naliwo nga tuli mu struggle wano ez'okuzaawo ebibiina by'ebyobufuzi nali nkola mu radio wano twakolanga n'omwami omubamita Matiya Lwanga Bwanika kati St. Bwerusi 5 eyo nga tugenda nga akola program edembere naye nga nze nkwata recorder picking amaloboozi ate ye n'agazaaza production n'ogwogererako ebintu gye tubaddewa gye twajja okukomyawo omwoyo gw'ebibiina ebyobufuzi nga gavumenti eno egusaanikidde ebbanga ddene nga yeesuusuuta yokka n'okwesoosawaza tukyetaaga akabanga akawerako kuzimba spirit y'ebibiina ebyobufuzi so ensobi ezigenda ku bakulembeze baffe oba abamemba oba mu society zisonyiika naye tezijja kuba za lubeerera tiwajja kutuukawo ekiseera abantu batandika otulamula baga nti oba kyetwagendamu temukyagala tuddemu tutambule individual merit naye okikkiriza nti kubanga bambaga nti bye balaba kati kiringa olutalo lwe mutugamba nti obuyinza bugenda kukyuka abaluta oyintalo ne muzezzaako nga mmwe abopposition yanayimiriddewa nti ono kankubagwe kankole bwenti leero mbadde makindi mu kooti ondaba bwe nyambadde tubadde tuli mu ttiimu y'abapuliida abawoleza Dr. Besigye n'abalala naye makindi wabaddeyo abavunaanibwa abalala bajjidde mu uniform z'amagye nga bo ne babaleetera abo ku mpingu ne babayisa ewaabwe tulese tebannaba nakubasomera ndoza misango gyabwe akawungezi konna nkirese lwaki nti ne mu magye eyo institutions ezina district ngambye eki yesa era wabaamu enkangavula so abebibiina by'ebyobufuzi baba bakangavula bamemba baabwe emindi egisinga nze mbayingirira kitono ng'oli akangavula oba katugeze nga aba NUP nga bakangavula bamemba baabwe nze naali bayingiridde kitono kuba nange sibeera nnyo mu internal decisions zaabwe nyina bye siraba so kibinze sikanya nti mbalamula nti olutalo baluvaako oba oli awo tactics ze balukolamu opposition ze ziyinza okubanga zaawukana kufa abalala abaaliwo ngezesa ku podium emabegako oba olutalo era ng'onaalulwana kati lwe tulwana luno bw'ojjayo buli lyanyiyo lyonna ly'olina oba buli kakodyoko ebbanga nkugambye likyaliyo omwaka tegugenda nga mulamba era kyangu omuntu okunafuya n'okufumita oluwagi ku lubuto oba okusokoola obusomyo so ab'ebibiina by'ebyobufuzi mubawe omukisa bazimbe kye bazimba bakibanjulire mwe abatuwagira mutwagala tubeebaza naye naffe bwe muwagira tetwekisse watermeloni tetwekisse mitwe meereere etutuula era etwogeramu ne tusetinga strategy gye tujja obbanjulira ey'awamu oba ey'ebibiina sekinnoomu nga ya mugaso twadis struggle okuwangula gavumenti eno ngamba gy'oli Honorable Kalwanga alina kakonye kono tikuliko eyagamba tuwe tunatuukira 226 kati wali opposition ekigambo ekyo kinanywera oba gwe kiwakanya okusinzira ku byonna kati embeera gy'alimu kati public emujajinga nti yali alimba yali daydreamer yali aloota opposition weeri era ngomo ate eri vibrant erimu abavubuka abato erimu abantu Kalwanga takugambye tuyajja mu byobufuzi teyali yala teyali mwavu yavu teyali muyala sicha yala ndo zitegezo abantu abayala kikwatagana mulimu abantu abalinawo ke baali bakoze ate ne kaakati nga balina mu byobufuzi Kenya madam Bawuli amusoma wana mawulire ga radio ne mugamba ndi nagagga gundi gachagua ngezesa Kenya wali ab'ebyobufuzi nga naye bagagga nga bali mu byobufuzi ate nga babiyambako bassaamu nnyo politics owaleero wano government esasula member wa parliament oba chairman Welosi 5 kitono nnyo okusinga kye twetikka ne twetikkula okusupportinga communities zaffe era ogenda n'obuuza nti nga sinajjawo Kalwanga kansooka embaze gwe yajjawo ndage mu field y'ebyobulimi yatuyamba kiki Kalwanga gwe yajjawo by percentage mu by'amazzi amayonjo yalekawo ki ebyenjigiriza yayambako ki mu byobujjanjabi yakolako ki mu bya community development ebibiina by'obwegassi n'okudduukirira abantu yakolako ki kati nzijawo Kalwanga abikoze ndeeta oli nina ekikyamu ku mutwe ng'ate abikozesa ssente ze
bali abebiina betwajjawo bagendaga nogamba muzee wa muzee isikonkona simanyi mpita na kasolya mala kutikulako baati ate tebannenya naye tugenda okubabala nga tolaba kye yalekawo. Okay. Awoza buhoza ambo ebintu nabireka mu pipeline Karwanga n'abituukiriza. Era ekibuuzo kijja nti bwe wabeeranga nga tokonkona wavaayo naki era mu kaseera nga nze sikonkona ongeraageranya otya n'ebyo bye walekawo. Njala kugamba ekintu kimu era njala kwebaza Bwana Lameka fe okutuleeta ne twogera ku nsonga ya opposition vis-a-vis communities mwe tuva zetuweerezaamu abantu baffe batulaba batya akalulu ke tugendamu. Lameka oyinza okuba nga gy'oli ng'oli w'amaanyi ekibiina ne kikwesiga ne kikuwa kaadi naye n'otagirera nekuzitoweera ebyo tubirabyeko. Naye ate waliwo abantu ababaddeyo ne kaadi ne bazirera opposition nebeera vibrant mu bitundu ebyali originally nga bimanyiddwa nti ezo stronghold za NRM ng'essaawa eno okugendayo ng'oleese NRM oba omala biseera. So njala kusaba Mwana Lameka okkirize nti opposition eweebwe budde ekisookera ddala. Ekyokubiri tuleke kulaga mbeera eraga nti waliwo obunafu bw'amaanyi nnyo eri opposition eri oyo bwe tuvuganya as of now. Njala kugamba nti ne bwe tuba tugenze mu kulwana lutalo toyinza kulwana ng'ozanya matatu go gonna ng'ogatadde ku mmeeza. Amatatu agamu ogabikkako kubanga bwe tulwana naye alina obusobozi obusaanyaawo buli kyokozesa singa oba okimulaze mu budde. Atemako n'omukono ayina capacity etemako omukono si kaadi zokka n'omukono n'agutwala. So kyemulaba ng'obunafu bw'opposition ye stronghold ya opposition nti erina byerekeseeyo okumaliriza omuzannyo mu dakiika ey'ekyenda. So si kugamba nti olw'okuba mu dakiika 2 omupiira gwakatandika nti olwo opposition eweddeka. Nedda, amaanyi g'opposition wegali ne bw'oba otambudde gwegenda ku ground funa akadde otambuleko ogende ng'obuuza nti wano mbeesimbyewo ku bantu 10 bameka abajide ku kaadi ya NRM bameka abajide ku kaadi ya NUP oba bameka abajide ku side ey'opposition. Ojja kwesanga ku bantu 10 abazze okwesimbawo ng'omunaana gwagala kaadi ya NUP. Nkugamba jenva Honorable Karwanga ebigambo nga bino byogerwa buli kiseera tubeera mu biseera ebyakalulu essuubi ery'amaanyi nga lyowa liweebwa bannayuganda ti leero ku luno kirina okuggwa. Era nange wenjala okubuuliza nti gw'ogamba buli kalulu akagwa tukavaamu buvi nga tetulina kye tuyize. Era osuubira strategies ezaakozesebwa mu 2021 tuyinza okuba ze tugenda okukozesa mu 2026. Gw'osuubira ensobi we yava okutubba akalulu kabbibwe tuyinza okuddamu okukola ensobi yeemu. Nze ngamba siyinza kujja ku radio ngene CBS nembagamba nti tugenda kukola ABCD era kino kye tukitegeera kuba gwe tuli naye mu mupiira tumumanyi. Njala kugamba amaanyi gaggoonya gali mu mazzi. Bw'oba oyagala ogiwangula girwane ogisike edde ku lukalu bwedda ku lukalu olugoonya ogimaze. Gwe tuzanya nayo omupiira tumumanyi engeri gyazanyamu tugimanyi tuwa akadde lulimu ali temugimanyi 2021 nkugambye buli lukya tubaako kye tuyiga ne tukisalira amagezi. Ampulirizo oli kumanduso njagala kujjukiza nti dakiika zitambulira. Omuzadde afaayo ku ssomero omwana we lyasanidde okusomeramu asobole okufuna omusingi omugumu. Essomero lirimu ye Caring Heart for Children Pre and Primary School Masuliita. Ssomero ddungi nnyo, ebizimbe birungi, abasomesa batendeke bulungi, ensomesa ya kikugu, ensula n'endisa y'abaana birungi nnyo okuzaama. Anti bettanira nnyo emmere eri organic awamu n'obukuumi. Essomero lya Dene Boarding Caring Heart for Children Masuliita bali wagazi bulungi. Ebisaawe weebiri abaana bazannya omupiira n'okweyagala batumbula ebitone kwegamba omwana n'abanga alina kyeyongeddeko. Ebisalo ba school fees bisaamusaamu waliyo n'okuteesa ne mukwatagana. Caring Heart for Children basangibwa Kanzize Road Masuliita wa Kiso. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso gubakubire bukubizi ku ssimu ebigambo mu byogere oba ogendeyo ku ssomero. Nyesi mukokuba erina oti 753 739 65 oba noti 772 38 83 74. Email eri caringheartforchildren@gmail.com
gmail.com. Caring Heart for Children, School Masuli High School with a Difference. Njagala kujukiza nti obulungi kwefaako kobeere musajja oba mukazi weetaaga okulabika obulungi nga tuli mu nnaku zino nyumirwa empeereza ya Carol Unisex Saloon Bulenga ku luguudo oludda Emityana nga wakaisa parking ya Shell. Balina abakugu mu kusala enviiri ez'abaami mu sitayiro zonna, bakola enviiri z'abakyala n'okuzisiba mu misono egy'enjawulo. Bakola makeup, bakuleetedde omukugu mu byenjala, kamasajja k'okumutwe ng'omaze okusala enviiri n'obuweereza obulala. Balina ka steam ng'omaze okusala enviiri n'oddaawo ne westeamingamuuko obulamu ne butereera bulungi. Abalina emikolo mugende mukwatagane ku miwendo egikkakkanye. Ate Caroline Sexy Saloon kugenda nti bali Bulenga ku luguudo oludda Emityana nga wakaisa parking ya Shell. Bookinga kati okolebweko abakugu mu ngeri y'enjawulo ku noti 7 24 44 76 noti 7 24 44 kasitimu wekali olumala okukukolako nga bakusitimingamu obulamu nga bwongera okukkakkana n'ebirowoozo okukkakkana era yongera okutereera. Bannayuganda tubanjulira sabbuuni agenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sabbuuni ayoza ow'omuti egulidde erinnya ennaku zino ye Jama Whitewashing Bar Soap. Atukuzanya engoye mweweevu mu ngalo, alina akawoowo akalungi ate nga taggwerera mangu. Jama Whitewashing Bar Soap ye sabbuuni asinga obulungi ensangi zino mu Uganda nno. Bw'ogeraageranya n'ebbeeyi ya sabbuuni omulala ono walayisiko ate nga mutindo gwennyini. Sabuni gwolina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap. Ali mu bikanga Lanzo Blueberry, Lanzo Vanilla Raspberry, Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa mu maduuka ne supermarket wonna okwetooloola eggwanga. Mugezeeko tugenda kwejjusa obulamu ogenda kulaba nga bwongera kutereera, buli kimu kyongera okutereera. Katuwumulemu katono Kape Kisona tutwaleko mu birango bya bakama bafe. Oli ku Manduso. Ampuliriza oli kumando so dakiika tubuza mwenda tuyingire sawa 2 ku sawa 2 dakiika wonga 10 tujja kuba tuyingira mu nemeya wa Kampala Central sali mu Uhuru Nsubuga twogere ebigambo. Honorable Kalwanga nga sinaba kudawa Honorable Kabusu njagala kudde murundi gumu ku nsonga endala waliwo bannakibina kyammwe ekya NUP nabadde kunanga bombe mu lugu yaga nti tetulina structure. Ebibiina ebirala biri mu kweteekateeka akaseera k'okugaba kadi kagenda kutuuka. Era kadi zigenda kuba za kusima busiimi. Tewali teekateeka nti gwe nkusimye kankuwe kadi ovuganyizeeyo. Ekisookera ddala ky'olina okusooka okumanya nti buli muntu yamanye enteekateeka mu njuye bw'agenda okukulembera akalulu ako bw'agenda okukatambuza. Ekintu ky'okugamba nti nno bannakibiina tetulina structures. Gwe jangu ebusujju olabye enteekateeka gye tukola. Kyemanye ekiri ebusujju kyekiri e Kasanda kyekiri Luwero chechi enteekateeka weezi naye n'abagamba nti abantu abo tebalina structures, balina negatively kye baagala okuteeba. Ekyokubiri, abantu bwe bamanya structures zo oba mwangu wakwabuluza era kye baagala kwe kulaba nti Kabuusu ye chairman ani amumyuka ani ba secretary bagende ba penetrating emangu abantu abo bayiseewo abaabwe be baagala okuwanguza. Njala kugamba nti ekintu kye tulimu tukimanyi nnyo era mwami Kyagulanyi president wange ne secretary general n'olukiiko lwonna lumanyi kye lukola era enteekateeka zitambula. Ennaku 2 emabega secretary general ne banne babadde wa mwami Simba na Kifuma kulaba nteekateeka ziri zitya. Bw'ogamba nti nno abo tebalina structures, obukiiko bw'okubyalo tebuliiyo. Gwe lwaki olumirirwa nnyo nga ate toli wa mu nju? Bw'ogamba tolina kye weekweseemu kyoyagala kuggusa abantu balabe. Mutuleke tukole kye tulina okukola. Omuntu yenna akuteekako embeera eyo alina kyayagala okuteeba naye tosobola kiteebera mu NUP kubanga tomanyi wootandikira. Ekyokubiri, tuli babuufu n'abantu be tudiringa nabo tubamanyi. Era abatasobodde kugwa mu katego NUP ke yagwamu edda beesanze bali bweru wa mupiira, beesanze bali bweru wa muzannyo. Mutukkirize omuntu yenna akugamba ekintu ekyo mulifaalinge ku kitebe. Ensonga ezo aleke zireeta mu mawulire azitwala aboze secretary general ambuuze tutambula tutya. Secretary general ambuulire ne tactics obukodyo mwe tugenda otutambuliza omupiira guno. Njala kugamba ne bukera ku makya n'ogamba nti ogenze mu kamyufu
bajja kukola ekisoboka bakuteekera ba candidates abali weak bo bannaffe baleete ba candidates baabwe bavunike buvunisi ki mupiira bavunike buvunisi kisero bajja kuyingira kamyufu bajja keeta bakutega abanafu yes kuba tubamanyi n'ebikolebwa tubimanyi so mukkirize opposition pate esinga okuba ey'amaanyi ey'opposition leading ate ne bannaffe abali mu opposition abalala baleke kubeera nga bakozesebwa omulabe waffe nti ebituli ebiri mu NUP gw'obitwalira wa NRM asobole okuteeba nga shootinga NUP bwe tunaakola ekyo oba bwe banaakola ekyo tuggwawo ffenna gana amazzi gajja tumira ffenna nsaba tweteeketeeke tukole ekituufu tuleke kwekosa toyanziza nnyo eddakiika zidduka naye njagala tugenda kunyiga ensonga ng'emu ensonga za retired Dr. Kizza Besigye ziri mu kkooti y'amagye situsobola kuzikubaganya akapirozo kubanga zikyaliyo naye Honorable Kabuusu obadde omu ku bannamateeka babaddeyo nga munnamateeka muno Aaron Kizza akwatibwa bannamagye ne bamuteeka mu kaguli era mu budde bwe bumu obwo olunaku lwe lumu n'asalirwa wetwogerera ali ku mmeera ekitalya ku kibonerezo kya myezi 9 abamaga nti bisobola okukolebwa mu lunaku olumu bino bisoboka oba kkooti y'amagye ebyayo byanjawulo kkooti y'amagye era tubadde tubuulidde bannaffe abakulembera legal team ya Dr. Besigye nti kkooti y'amagye bwe etakyusa bwekola 1 tetujja kugikkiriza kuwozesa aba clients baffe mu mbeera bwetyo 2 tetujja kuddayo mu kkooti eyo amateeka gajja gaba gabazizzaayo bw'oba tuyise kati nze bondaba kati wano bwewampise saze nazzi noŋŋamba nti wuliriza bonteeta wano okuntyobola oba okunziba omumwa kikyamu kkooti y'amagye tujja kuddayo era ku luno waliyo bakirayant naye baklayenti baffe kati nga gwe tuwolereza yagamba ekkooti temuyinaako buyinza kumuwozesa 2 tetumusabira bbeyiru tabyagala ebyo 3 bwe tunaakoma ffe balooya okukakasa okunnyonnyola kkooti eyo nti temuyinaako buyinza kumuwozesa bwe tubanga naga nti oluzungu mulwogedde nabo kimu ekikoze bigani ye wajja okutandikira tajja kuwoleza mu kkooti eyo yagala okumusabira bbeyiru tayagala teyeyimirirwa nti kkooti eyo etamuyinaako buyinza muwozesa n'omweyimirira terina kati mukolayo ki agamba nti anti tunyonnyola bali nti temuyina buyinza kuwozesa ono naye ate tubuli mubannyonnyola ate bateekawo bino gundi mukwate gundi tomukkiriza kwogera gundi tutuuse mu kkooti nga yonna bagijjuzza abasirikale wootuula watuddewo basirikale tetulina we tutuula kati nga oyo omulenzi bambikiza ne bamugamba tokkirizibwa kugenda ate kufuna wootuula naga nyina okuyingira struggle gye tumaze twakedde nze nakedde saawa eminete kikangana mu 5 nabadde ntuuse Makindi naye okutandika kkooti kumpi saa 7 ku bantu abalina address nabamu tetuli mu bubezi balooya tulina ebifo ebyobuvunanyizibwa abantu emitwalo n'emitwalo batwesiga otutuma mu buvunanyizibwa obulala naye abantu bakola bintu bya kijegajega bwe batyo bw'oba tebaagala kubeera mu kkooti naffe tetujja kuddayo naye tebajja kuwozesa client waffe mu mbeera eyo kati Kizza gwe basibye abadde alwanirira enforcement ya right ya client we waffe atugambye nti tali willing ate kugenda maaso namusomera misango nga legal team ye gye ya constitutinze nga teriiwo yonna mu bujjuvu nga Kizza avuddeko obujjuvu bwayo baade tebanaba kusalira Kizza Aaron musango naye mu bujjuvu bwayo tiimu ye gye ya constitutinze mulimu ne Aaron Kizza tajja agenda maaso kuwozesebwa okutuusa nga balooya be bonna weebali kati aba bagenderera kyolwo oli yerondedde balooya be bawa omukisa banyonyole banyonyola bisazeemu oba bigaane obawa omukisa bajulire kukuba eddala naye ogaa nti bakwate batiisetiise toyogera okuggyako nga gundi balooya 3 bokka benzikiza okwogera kkooti yatandika ddi okulondera abavunaanibwa ani anaabawolereza nga si gwe obasasula kakati wiiki ejja kigenda kuba kitya ku balaza tukomawo mubalina okutuwa ensala balooya abaasooka musango guno baalaga kkooti eno nti 1 teyina buyinza kuwozesa musibe oyo kuba yewozesa bajaasi basirikale abavunanyizibwa bakwata mundu abali mu magye oba ebitongole ebikwata mundu yesi tali yaganyuka naye ate nti yakusangibwa n'emmundu emmundu yabe byokwerinda
omuntu eyayogera yagenda nakola statement ewo mulamuzi n'agamba nze nayiga emanduso eyakuba Lwomwa Bosa owekika ky'endiga eyagamba nze namukuba bamuwozeseza Makinde bamutwala mu kooti eno eya bulijjo omukulu gwe bayita yeewako n'obujulizi nga nze nanyiga emanduso bali mubagyeko n'omusango bamuwozesa kati kyekyo nga tukivudde katuno kyenjagadde nti ekya Aaron Kiza ekikoleddwa kiri mu mateeka Bannayuganda bakimanye nti amateeka gasobola okutambulirwako ku lunaku lumu omuntu n'asalirwa nazza omusango n'asalirwa era n'ayingira ekkomera nature y'omusango kooti gwemuvunaana baguyita contempt of court kuyisaamu lugaayo oba kulengeza kooti eyo yennyini yekwevunaana neekuwaako obujuzi neekusalira ekibonezo naye process mwayisiddwa si y'amateeka naye ekyo kye bakoze kiri mu mateeka Lukwago Elias Lukwago edda General Tumwine omugenzi yamusingisaako omusango gwa contempt of court n'amugamba asasule esiringi 1000 oba yeebake mu kkomera okumala omwezi gumu era n'asalawo asasule 1000 wabula bw'aluleeta yalinamu emitwalo 2 bamugamba sooka ofune ekyenji w'10 ne bamusuzaayira ebyo tulengeza tebyakatandika tebyakatandika naye bw'otabirwanyisa abantu abalala bajja kujjawo ng'ate mmwe abaasookawo temwabirwanyisa bikendeezo babijjawo onalibokalo wange embeera ogiraba lamekanze kyendaba mu kino esookera ddala bannamateeka baffe tubeebaza abayimiriddewo ku lwa Dr. Kiza Besigye naye ne banne bavunaanyizibwawo nabo oba bavunaanibwa nabo naye nze kyendaba mu kino bataddewo kibeera kyakunafuya bannamateeka kubateeka mu mbeera nti neyandibadde ne viga kati olabye mwami Kabuusa kugambye yakeddewo saawa abadde waali kati eyo viga gyabadde nayo eyokkeera okujja okubeerawo mu musango enafuyiziddwa ebitundu nga 7 ku 10 oyinza okulaba nga eyakeera ku ssaawa emu ajja abeerewo ku lwa munne ajja kujja enkya ssaawa 6 kitegeeza ki bwe tugenda bwe tutyo ojja kulaba nga bonna ababadde oba 50 oba 7 nga banafuwa eyo nkola ya system kunafuya bakozi n'aba bali committed eri ebyo bye bakola nze ndaba kyekigenda mu maaso kubanga buli omu ajja gamba kakati engeri bayisizaamu Aaron nange nkya bajja kumpisa bwe batyo mu bitiibwa byange byennyina owudde naye ng'akyogera mu mutima nti nyina n'abantu abannonda ontuuze mu ttaka ombuze ne kafoomu kwentuula nyina keegayirira bwegayirizi balooya tubadde tuyimiridde nga tewali we tutuula okitegedde naye ng'otaddewo bakanyamaawo otaddewo abasirikale abatalina na byakola naye ntebe bazituddemu kati ate bano ababaka parliament abalooya abazze okubaako kibakola ku lwa munnaabwe obanafuyizza bwe tubadde nga tuyingira kooti ngoga okuyisaayo omukono ne gutuuka noga kati nwanyise ekifuba kiyingire kati nganze ow'olubuto olunene mukko nga bakunyigira si bangi bataddewo abasirikale bo batwetegekedde n'ekigendero ekyo otunafuya n'otwetamya naye ng'omuntu weeyanjudde akulaze tati omulaze kyoli n'agamba nti bampadde ebiragiro twagala balooya 3 bokka wano nitugaa nti nedda ate eyatupangisa omukolera ate ye atwagala ffenna gwani atugaana tweyanziza nnyo tweyanziga kadde kadduse njagala kubebaza mwe n'abali ku manduso waliwo Namubiru Remy angambye nti ali UK Bungereza Namubiru Remy batumbuliddeeyo bali ku manduso kkirizo bagaana n'abeebaza nti mwe bali kukubaganya birowoozo n'abalala mwenna batumbulidde gye mutumbulidde naye nga sinaba kugenda mu masimu honorable Kabuusu katono nnyo ku nyanja kafeyo wamwe kyamuswa nti obubbi bususse ku nyanja omwaka guno yingi ne bazibba kyate simanyi ku nsalo ya Uganda ne Tanzania kibinyo katuyina ekizibu ffe mu bizinga nti obukuumi abantu baffe basse ssente mu nyanja ne bagula amaato n'obutimba ne yingini ate bakola kiro kati bakola kiro bagenda abavuga erita z'amafuta nga 2 oba okweyongera mu nyanja eyewala gy'asuula obutimba kati eyo bambi tetubalaba ate teri akuuma naye nga waliwo abasirikale abavunaanyizibwa abali wadde batuwa obukuumi ennyanja entugigabana n'ensi endala 3 Kenya ne Uganda abajjukira maapu ya Uganda eyo waliwo wakati eyo gye zigabanira nakwata eryaga amazzi tugavubamu ffenna kati abatanzania bajja ne babbako abantu baffe engine akugamba nti sumululako engine ku lyato lyo ogisitula ogisse mu lyange
bw'ogwayo biyamba gwe ne yingini ate bw'egwayo naawe ekkirira kati byo babakola bati ne babakuba ebifaananyi 2 na wano nga babatemya amajambiya gavumenti ya Uganda erina abasirikale aba batukubira ne ku kooti lwaki tebatuwa ne bagenda ku nnyanja eyo ne bakuuma abantu mu budde obw'ekiro yes Katonda bw'atakuuma abakuumi b'ekibuga abakuumira bwerere naye abo abajaasi bagendeyo bawa obukuumi abantu bafe batadde sente mu mazzi n'ebizibu ebijja ebya Katonda tumusabe nga gye bali bwe babasindika tebalina engines tebalina maato tebaba na mafuta mwe muyina obbasondera bwe muba mwagala babakuume kati ebyo byebizibu Tanzania erina amaato manene bagayita alinda bino ebyate binene abantu baabo babakuuma kyekibayamba n'okubawa omukisa okujja otubba kate ffe tetulina mukisa genda eri kuno nayo byaffe bakugamba nti yingini zo twagirabye kuba yingini yaffe tuziwandiikako ebigambo n'obutimba bubaako ebidomola yabiriko ebigambo nti twabirabye bw'ogenda eri mu nsi nga baga nti ozze osaalimba oli mumenyi w'amateeka nga bateeka mu kkomera gavumenti ya Uganda efeeyo eteekewo joint ekikwekweta ekyawamu kijjo tuyambanga okulwanira emaali emirimu n'abantu baffe n'ebyobugagga byabwe abali mu nnyanja ezisalagana ne Uganda Kenya ne Tanzania mu mazzi ago gye tuvubira kuba batufiiriza ate nga gavumenti bagiwa omusolo. Okay, ampuliriza njagala kufunayo amasimu ngagaago limu abiri ate oluvannyuma tumulemu katona bakulu bakusiibule wanje Lubakyoya eso lameka nkwebaza munaawe otuweeza obulungi nebasa n'abantu b'e Busujju okulonda Honorable Kalwanga Busujju yafuna eddoboozi Honorable Kalwanga yogedde bulungi nnyo omuntu atalaba bimukola babyokola kangereze kuggwe Busujju ate ground abirabe Nyanzi yali eminister mulamba Busujju nga yeebase era Honorable Kalwanga lwakyo nga maliriza yogedde bulungi nnyo ogeze n'ogamba nti opposition ya Uganda weeri ne President Museveni ayiteka musigira kituufu lwaki mukulameka olowooza bano badi abajja simanyi bani abajja bonna okusawo esembayo lwaki ate mujja ekibuna kyamunamwe ate mukyabuluzi soze maiza ngamba President Museveni yabisambu ssente Kalonga mutufu ageze n'akugamba yagamba ati nno ngenda basanyawo je kati President Museveni atuliko ataddemu ssente abantu balaba abantu bamanyi Bobi Wine gwe bagala abantu b'e Busujju bekunda kwona Kalwanga ze Lubakyoya. Okay, tweyaziza CBS Kulurameka esebo ebo nkulamusizza nange bwentyo sebo amanya nzaji makolo kavuma muna National Unity Platform dana wange kabusu mulamusizza wamu n'omubaka w'e Busujju Kalwanga ne mwebaza okuweereza obulungi n'obutalya mu bantu be Lukwena wamu n'ekibiina kye naye mukulurameka kyenjagala abantu bamanye opposition ye Uganda ekolera mu bugubi tuli mu mbeera gye tuyita abnormal ate abantu bo baagala ffe tweyise nomo ekitajja kusoboka bwe kibanga mwami Museveni ali mu kutalaaga kati akuba campaign eno kooti ze bwe zisiba bano bwe zisiba bali bw'alagira nti beyiro njijjawo ne police bond njijjawo mutabani we bw'agamba kabobyako senga si kitange omutwe senga ngujjako nga tuli mu nsi efaanana bw'eti abakulembeze nga boogera batyo noonenya opposition ey'emyaka ena nti teyina kyekoze mba nkwewuunya ekirala ekiddako nze kyendowooza nti ffe ab'opposition kye tulina okukola ffenna abalafubanira enkyukakyuka tutwale obubaka obwayogedda President Kyagulanyi nti tusooke tubeere bumu tulindiggule enduli eno oluvannyuma buli omu ajja kudda ku nkondo ye alina gy'alowooza naye nga tujja ekizibu mu kkubo nga nzize ku nsonga kati ya Dr. Besigye ekibadde mu kkooti njagala okwebaza Lord Mayor Elias Lukwago ne ttiimu y'abannamateeka bonna ba Abdallah Kiwanuka n'abo bakabuusu bannalukoola nti kino kye tuliko kye bayita okulabisa oligina ensi eyanike olabe erisi kkooti eri tribunal etuulamu abantu mwami Museveni baakubira essimu oyo musibe oyo temumukola muti era ninze bannamateeka mukulu Ssemakadde ekikoleddwa ku Aaron Kizza action gye mugenda okuteekinga gye tulindiridde nze makolo kavuma ampuliriza katufuneyo ono wanje mukulu wange esebo to makanika katoke kyende munana kyannaku nnyo Honorable w'e Busujju nkulamusizzaako nnyo tata Busujju abali mu studio awo naye mukulu wange nze yebuuza abana ba Uganda nammwe abali mu studio mukyebuuza ddala tukyalina pulezidenti w'eggwanga mukulu wange ekibadde mu kkooti mu butuufu emakindye bane Uganda alagawa
Uganda woteru wetuterwa ne kondowooza bannango baba naye bukulembeze buno bamusibira mu bbwa. Kale tweyanziza nnyo eddakiika ziri 8 zimaze okuta ku ssaawa ebbiri ez'ekiro kya leero. Njagala waliwo messages nnyingi ezize. Robert Mukasa masanafu agamba nti okunyigiriza opposition kiyitiridde naddala okukuumirwa mu kutya. Abaana ba PFF ku kooti y'e Makindye bachunyuziddwa, bagobaganyiziddwa era basibiddwa. Jambo Mzei Munaluwero Hakim owa boda agamba nti ensonga tuzigoberera. Kwali agoberera bugoberezi. Alaga nti nze Nyambi Francis nanseko lwaki babuzaabuza bannayuganda. Tatubulidde bandi babuzaabuza wabali kuweereza makanika Katooke Kironde ndi Najjeera naye nze abuuza tulagawa amazima obusi butujju. Wabali kuweereza nze Mulindwa Henry Ekyenjovu okayawuliriza buwuliriza. N'abalala bangi baliko bawuliriza. Cosma agamba nti ali mu Nyendo Masaka City Nuupu nga tennagaba kaadi mu bifo eby'enjawulo bamale kutuuka ku nti Nuupu nga tennagaba kaadi mu bifo eby'enjawulo bamale kutuuka ku grounds beebuuze ku balonzi tuleme kudda mu nsobi ng'ezeeyolekera mu kalulu akawedde. Olunaku onaga nti Lameka gye baliko nze Kyambadde Herbert mu Nabusujju ombaka waffe kulamusizza naye ewaffe Malangala tukyalinze ku masannyalaze. Serugo Ronald Kwendi ne messages endala nnyingi katukomewo. Ampuliriza ali ku CBS Manduso dakiika ziri 12 zimaze okuta ku ssaawa ebbiri ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Njagala kujukiza nti Honest Estates Developers Limited basaba ku districts zaabwe empya omuli Gayaza Kiwanda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoima omuli Nasa na Buju ku Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka Phase 1 and 2, Wakisoka Sengejje, Kachiri Simbamannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutable Expressway balina n'estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi nga n'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankeshwa Building omwaliriro gusooka. Wesiga Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima. Bakubire ku ssimu eri noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73 ojja kumanya ebisingawo. Lubiri Nabagereka Primary School mu Lubiri Emengo bategeeza abantu mwenna abaagala abaana bammwe okusomera mu Lubiri Nabagereka Primary School omwaka 2025 nti interviews wamu n'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso buli lunaku. Bawandiisa abayizi mu bibiina byonna nga batandikira ku nursery. Somero liwa ebyenjigiriza biri ku mutindo era liyigiriza abaana okukozesa kompyuta, ebyobulimi n'obulunzi wamu n'ebyemikono. Okutuuka ku Lubiri Nabagereka Primary School yingirira mu Lubiri lwa Kabaka Emengo ng'okozesa omulyango ogutunudde mu Ndeeba. Essimu k'okuba eri noti 782 75 62 44 oba noti 753 79 49 30. Obudde buno nandibadde nsibudde ababaka bano twabadde tulina okuba ne Meeya wa Kampala Central Salim Uhuru naye ntegeezeddwa nti alina ebimukutte ku ssaawa envanyuma. Kale no tugenda kweyongerayo okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nga tutunuulira enteekateeka ez'enjawulo. Olw'okalonga abantu bawulidde. Mukanda wange twebaza Katonda. Omanyi Lameka waliwo ebintu ebijja ne weebaza Mukama. Singa n'okulonda bwe kutewe kubeera nti olaba omuntu akoze obulungi Katonda ye n'asalawo ne mwongerayo mu maaso. Abantu mbawulidde era njala kwebaza abo abafaayo ne bawaayo obudde bwabwe ne batuwuliriza ate mu byonna ne bawaayo n'akasente kabwe nakuba amasimu okubaako contribution ku ebyo bye twatwogedde. Mukulu Lubakyoyo abadde yeebaza, Makolo Kavuma yeebaza era n'asaba obumu mu opposition. Nze nsuubira kyekisinga obukulu as of now. Ebituli byolaba mu opposition byonna bizze lwakuba okwatagana kwajjamu ebitege.
onayogera kino ne tuva ku kyokwagala Uganda eyawamu ne tudda ku nze nfunye ngaani nfunye ntya ne tuva ku ki kyensobola nsobola kifuna nga ndi naani n'olaba omuntu ng'alwana olutalo ng'ayuza n'ekyo kyemubadde mufunye asimanyi oba ntegeerekese nti n'ekyo kyemubadde mukutte nga muli wamu oli n'akiyuza waakiri kife waakiri kiggwewo naye ng'ate bwe twandibadde obumu twandiwangudde kinene tera okugamba abantu n'okusingira ddala abewaffe emityana nti bw'olaba ekintu kyonna kye tuli mu kukola oba bw'olaba ekintu kyonna kyonna ky'okola ng'oli opposition naye nga tewakikola mu 2021 tugenda kweteeba naye tuddeyo ku drawing board tukole ebyo byokka ebyakolebwa ne bireeta impact ekisookera ddala mu bitundu mwe tuva okugeza nga mityana okugeza nga Buganda ate impact nebeera felt ne mu ggwanga lyonna bw'olaba buli kyokola nga tewakikola mu 2021 naye ng'olaba kyoli mu kukola essaawa eno tugenda kweyuzaamu tugenda kweteeba so abantu bano abakubya amasimu tubeebaza bwe banga batwagaliza bumu bwe baba babuulira ye beebeera enjiri ne gw'olaba avudde ku mulamwa oba avudde ku mugendo mukube ku kibegabega lameka bwe mubanga mutambula n'olaba kuba ku kibegabega kyuka naye bw'okyuka wuliriza bw'owuliriza mumanye eddoboozi lye olaba ne bayibuli egamba nti temuyombera mu kkubo opposition bwe tuyombera mu kkubo tetujja kutuuka Honorable Kabusu wano waliwo Jemba agambye nti ye Jemba Abe ava Semuto agambye nti munnamateeka kiiza alina okuyiga okubeera decent ate naye bwe yeeyisanga ekitagasa mu kkooti abeeranga eyayita obuyisi mu ssomero bw'atyo bw'agambye waba omukulu bamuyita Mugwanya ali bubekaawo kandi akutumidde nnyo Mugwanya oyo VHT nali mutumidde kakati Aaron Kiiza fena tetwakuzibwa bumu ate ffe wano e Buganda nawulira Nsibambi yakyogerako Honorable Yusuf Nsibambi kitufiiriziddwa nnyo emikisa olw'okugamba nti Omuganda takola bw'ati kakkana ekyo Omuganda wano teyali kikoze naye abantu abamu batali ggwanga eryange ebintu ebimu bakuze bateekebwateekebwa okukaayanira ekyabwe era bw'otakaayanira kikyo what is due for you nobody will bw'otakaayanira kikyo bajja kulya n'ekikyo bakirye bakimalewo kati ero Kiiza nze nayimiridde nga sirina wakutuula naye ate ye muto waffe bavubuka bato teyaligumiikiriza kubeeraawo ng'ayimiridde ng'entebe ye mwalina okutuula mulimu abantu abalala abatali bannamateeka abagituddemu ekyo ndaba si kituufu nakyakubiri talina bugumiikiriza asobola okuba nga leero akikoze ne bamuyisa bwe batyo omulala ajja kikola ate tebajja muyisa bwe batyo ne bagenda nabo mirembe kubanga tubali tulowooza nti bannaffe betuli nabo oluusi bajja kutegeera decorum eya n'obwetoowaze bwe tulaga naye baba nga tebabwagala nkugambye tebajja kuwozesa client waffe mu mbeera bwetyo ate tebajja naffe tetujja kuddayo nga beeyisa bwe batyo bwe tutunulirako ku mwami Lameka katono nnyo ku nsonga eyo emirundi egisinga tulemeddwa okumanya bannaffe nga tulowooza nti be bakyamu kakati oli bwakugamba nti wabeere disciplined abantu bano be tuli nabo beetegefu okuwuliriza nti ono bw'abeera n'empisa bamutwale nti wampisa nze nagendako mu kooti eyo yoyogerako ey'amagye nga tugenze kweyimirira baana owulira guti n'aŋŋamba kino kyeyagamba oli memba wa palamenti nti ye osobola tubuulira abaana bano bonna bozze okweyimirira gye bazaalibwa technically nga kukikinga out tomanyi gye bazaalibwa naye bannakibiina ate ekibiina kyansindise mbakiikirire bwe kuba kweyimirira mbeeyimirire mbazze ku kitebe babasootinga okuva buli omu gye yakola ki yava naye nga tomanyi gye bava naye nga simanyi gamazima kankubuli munnakibiina aba munnakibiina era siyinza kukeera ku makya ne kugamba nti olwokuba munnakibiina nti olwokuba simanyi gyava olwo musuule muveeko anti gamba tekagwogera ki nti gwe weeyimirira oyina iteeka liri kunze nyina okulaga ebinkwatako ne gyenva gwe neeyimirira nze mumanyi
Okay. In fact okuyambako Kalwanga abaana abo baali abasajja abo bavubuka abo Musayi Muto bafa abo baali baluddeyo mu kooti mu kkomera. 1 kooti tebawozesa, 2 tewaliwo suubiriraga nti bagenda bawozesa. Basusse mu nnaku 18 gy'emyezi 6 ne basussa mu nnaku 365 gy'omwaka omulamba. Kooti nga tebaleese na muntu yenna abeeyimirira ebeeyina obuvunaanyizibwa okubata ku lwayo, kubanga wano teri Munnayuganda ali myaka gyange ya Kalwanga oba egy'abaana abo abali mu kkomera nga talina ndagamuntu eyeewandisanko amanyiddwa. Obuvunaanyizibwa bi gavumenti nga kino kye tuvuganya bwe bitafaayo kufaayo kulaba nti Lameka obeera wa obeera wa okolera wa tokuteeka ku nze nzagize okukugamba kino waali badde okikola nabwe ekityono wamukwata mute. Singa wali osobola omukangavula oba muvunaane omumalirize. Lwaki otuusa omuntu emyaka 4 nga tomuwozesanga omuyina bulina kuvuga amafuta omuzzi omuliisa ate nga tolina kyogenda muvunaana. Ate ntuusa okaseera kenyinza ogamba nti nze mweyimirire ate nakyo kikufuukidde dyute y'omweyimiriza oba y'omuyima eryegi kwakasa kooti nti ono musibe ono anadda. Omusibe yeereetanga abasibe abasinga beereeta na bwerezi ku kooti ne babayoolerawo kati nga bebayodde abaana baffe abazze nga bambadde t-shirts eza Muyimbule Kiza Besigye ne Obedi Lutale ne babayoola ne babakwata. Tugenze okumaliriza kooti nga bali mu motoka bwa poliisi n'obwamagye ne babatwala ekibuye. Kakati omuntu balowooza nti basulaawo abantu abaako gyava omujja okubasootingamu beeyimirira nga baga nti ate sooka oleete kino oba tetujja beeyimirira. Omwaka guno gwe tulimu gufaanana ne 2020 nga bwe yali, kubanga ne guno gwe gututwala mpaka 2026. Mu 2020 abantu abamu bakwatibwa balala ne battibwa era bwe tusonze kuba kati enteekateeka zitandika tugenda mu kuzza bujjankala z'abalonzi n'ebiringa ebyo. Era abasinga baasanga embeera eno baludda luvuganya gavumenti be bayita mu mbeera eno era n'abamu famire zikaaba, taata yagenda, maama yagenda, abaana bagenda ewamu. Bino tugenda kubiziyiza tutya? Abantu bamwe mubateeseteese mutya tuleme kuddamu kulaba nnyo bintu nga bino? Mwami Lameka nsaba nsooke tusaba abatuwagira ab'ebyobufuzi mwenna abatuwuliriza ebyobufuzi okutereeza obukulembeze mu ggwanga kisobola okutwala nze, kisobola okutwala ggwe, kisobola okutwala owuwo, kubanga betujjamu namwe muyina ebintu byemulugunyaako bye batakola ate mubituma ffe nti tubikole. Tubagamba mubawummuze ate mwe bennyini abalonzi baffe abawagizi baffe temwagala bawummuza. Ekkubo lyonna lyetuyitamu okubajja mu buyinza lisobola okutwala nze, lisobola okutwala ggwe ampuliriza, lisobola okutwala ow'oluganda lwo. Ekirungi tukolerera ekintu kimu nti bano tubaddeyo ne Salamu Musumba agamba twalina wano abanyanya twabayiikiriza bagenda, twalina abadde abamenya abamawanga ago abatutwalanga mu budde obwo naga nti bano tubagumiikiriza ekimala nga tulowooza banayeyisa obulungi. Eyo n'omuntu omwe yagenda awo n'agamba mbu nature will determine, simanyi omuntu omu mukadde mukulu nature ejja mujjawo, nature bwerwawo ng'era tubeera mu ebyo. So tuteekwa okukola ekiri mu busobozi bwaffe. Ayina obusobozi obw'okegeza eddoboozi nga lyenjogera abukozese, ayina obusobozi obw'okutuyambako mu by'essente okutambuza struggle kikole teweebalira. Ayina obusobozi okwewaayo okugamba tebajja kutwala kabuusu, tebajja kutwala Kalwanga nga wendi mpaka nga tutuuse when we overcome duty yaffenna. Ne mu mawanga amalala nga mu Amerika abantu bafa, tebafa bonna kuggwaawo. Ekitutta wano oba okusootingamu abamu ne batutta kukkaanya tunaakola ekintu gundi ate Lameka n'okeera okukola watermelonizo kyekituzibuwaliza wano. Mawanga mu Africa agasudde democracy, bazita democracy, dictatorship eziri benevolent ng'eno ogamenya wano bujja osoma mawulire nga wulira eya wano tukyesisigiriza bwesisigiriza naye eno gavumenti tesande na kulinda kulonda ebyo wuliriza bigambo byo. Nze nayita mu kalulu era nsasula omusaala gwe gwotasasulwa naye nze gavumenti bwegwanze nkusinga okufiirwa kuba nsasula omusaala naye bwe nkugamba bino seebalira kuba ebikolebwa ku bantu baffe n'okubalyazamanya n'obayiikiriza bingi nti saali bigumiikiriza kumalako kisaala. Abantu bammwe mubaluŋŋamizza mutya? Kubanga luli tujjukira embeera mwe baakwatirwanga ate era embeera ezikomawo. Mubaluŋŋamizza mutya? Balina kukomawa? Balina kwerinda biki okwewala kati betuliko tujja bikola mu internal party structures? N'ekyo kyali mu kukola ali mu kuluŋŋamya. N'ekyo kyali mu kukola ali mu kuluŋŋamya. Lameka nze nkugamba
esokera ddala neewaako obujulizi nti akalulu akaggwa katono nnyo kazi gye ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 27 zimaze oketa ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Honorable David Luchamuzi Kalwanga munnakibiina ky'NUP mubaka wa Busujju County mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, ate n'omubaka Moses Wagaba Kabuusu munnakyamuswa naye munnakibiina kya PFF ekibiina ekijja ssaawa yonna ekisuubirwa okujjanga omugole naye tuli naye. Naye njagala kujjukiza nti omuzadde essomero gy'otwala omwana wo weetaaga okulirowoozaako ennyo. St Leonard International High School Kakindu Mityana gy'ogenda okusanga ensomesa etuukana n'omulembe guno. Ekifo kiteekeddwa bulungi nnyo era bw'otuukawo ebizimbe obiraba kalina oziraba eziyimiridde bwe ziti buli wamu wateekeddwa bulungi nnyo. Lya kisulo n'abava ewaka bawala n'abalenzi, lya O ne Elevo. Library ejjudde bulungi nnyo, buli kitabo ekyetaagisamu ekiri, computer lab weri bulungi, science lab weri, buli kimu wekiri. Abasomesa batendeke era bakugunya ate mu curriculum empya. St Leonard International High School Mityana basomesa ebyemikono. Omwana n'afuluma ng'alina n'omulimu gw'omu mutwe ng'alina wasobola okutandika okwekozeseza. Bafaayo nnyo okutumbula ebitone by'abayizi, abaana balya bulungi era basula bulungi nnyo. Ebyokwerinda gguluggulu ali ku luguudo lw'Emityana okyamira zigotyawo n'okwatiridde e Kakindu era ojja kulaba kalina ez'essimbye bwe ziti awo ng'otuse ku St Leonard. Ate ali ku lw'Emasaka naawe okyamira Mpigi n'okwata eridde e Kakindu era St Leonard eno ojja kugiraba. Twala omuyizi omuwandiise kati naye simukubakubira eri nooti 771 594 nooti 9 oba nooti 774 14 17 nooti 5. St Leonard International High School Kakindu Mityana, in God we trust, bebalina ensomesa eriko. Ku lw'okutumbula omutindo gw'empeereza yaffe, Mirage Tiles etegeeza bakasitoma baabwe bonna nti bali mu kuddaabiriza edduuka lyabwe erisangibwa ku 60th Street Giara Plaza okulira n'ofiisi za National Water. Wabula amaduuka ga Mirage Tiles agasangibwa ku Bugoloobi China Town opposite Uganda Bati mu Rwana Road Magule okuweereza abantu mwenna. Buli kimu kiweetaaga ojja kukisangawo omuli tiles, sanitary ware, adhesive, grout n'ebirala bingi. Ate nga n'emiwendo bongedde okugisalako. Okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 754 43 45 66 oba nooti 779 89 399. Honorable Kalwanga nzija gy'oli nti abavubuka bano mukola nabo era babayamba nnyo mu kalulu nga bannabyabufuzi ate bwe bafuna obuzibu famire zaabwe zibonaabona abaana tebasoma ababo ne baffe empeera buli kimu n'ekyuka. We tugenda mulungamiza mutya abantu bammwe bano abavubuka bano obutagwa mu mbeera y'emu ng'abangi gye bakaabiramu eyaliwo mu 2024 2020 kakati lameka mu nsi omuli gavumenti ezaagala abantu baabwe abaagala emirembe gidde lwakuba nsose ekyo manyi yakuwa bujulizi nze akalulu akaggwa Katonda yansaasira busaasizi nandibadde nkafiiriddemu amawulire ogamanyi n'ebyaliwo obimanyi. Bajja nga bazze kunkuba masasi e Kakindu kugombolola abasajja b'NRM n'ab'amagye kubanga Nyanzi yennyini yali atekinze command nga taking instructions oyo ayina kufala lwaleero. Nkugamba kyenkugamba nga weekiri abiri ku record babana kutwala mu court aliwa bajje genda Mityana obuze case ezo oba tezeebakirwa ku police. Akalulu ka 2016 dabo kabini yange bagitematema neggwawo abawagizi ba Nyanzi. Emmotoka n'abagirimu bonna babatematema ne ba driver. Kakati ne yaga kubate bwebagamba nti okutematema kitegeeza nti osse naye omuntu omutuusaako ejjambiya n'omutematema si kya buntu n'emisango gyegiri ne baagye bakira Mityana awo. Mu nsi eyagala emirembe gidde mu nsi eyagala abavubuka baleke kudda mu kavuyo ke twalimu bandibadde sensitization yatandika dda era bino ebibuuzo by'oli mukumbuuza nti tukoze tutya ansa ezo zandibadde zaweebwa dda abantu esokera ddala nga weebala ebintu ebiyinza okuleetawo akasambattuko ng'okola ebyo byokka eby'amazima nga weewala okwenyigira mu kalulu ke tugenda okuddamu nga kalimu ebizibu bye bimu
naye abaana b'abantu babanzizza emyaka 4 mu nkomyo golooza si banyiivu olowooza enseene esirise busirisi golooza teriyo bantu bakaaba nga ne wankubadde teboogedde obulumi abaana abo bwe bayiseemu nga bali mu makomera nga tebalina kye baakola nze ŋŋamba nga bw'oli mukumbuuza waliwo n'abalaba olina okuleeta wano kiki kye tuyinza okukola ensi yaffe obutadda mu kasambatuko ke twali mu 2-20 oba 2-20 naye obuzibu bwe tulina bannaffe be tuli mu kuvuganya nabo tebalabayo olunaku lwa nkya bo basuubira Uganda yaabwe leero era ekoma ku bo kati omutima ogwo obukyayi obwo obuzito bwe bayina obuluvu byonna bikuŋŋaanya okunyiiga kw'abalala era ojja kulaba nga kye twayitamu 2-20 tukizzeemu mu 2-25 nga tuyingira 2-26 ekyo nkyogera kuba mmanyi obulumi abantu bwe bayina esogera ddala kibi nnyo okulembera abantu nga tomanyi kye bayitamu ekyokubiri emirimu gy'abantu mu myaka gino 5 abantu bangi bafiiriddwe ebintu byabwe bifudde obulumi babulaba nga balina kukyusa bukulembeze bwe bagamba nti obukulembeze tebugenda kukyuka obusungu bugenda kweyongera bwe bwefumba obusungu bwefumba ebigenda okubivaamu njala kugamba ebiwundu biri ku mitima gy'abantu oli waddembo kikkiriza oba kiwakana naye ng'engeri yokka gye bayinza okuwonamu kwe kulaba nga eggwanga lyaffe lifunye obutebenkevu bwe butabaawo kulonda kwa mirembe watabaawo bwenkanya mu kulonda ng'omuntu bajja mubba emisana abadde okusatu bamulangirire bino byogenda okulaba mu 2-26 tusaba embeera egenda okuddirira tuyambibwe embeera buli muntu watudde kola kyolina okukola returning officer kola kyolina okukola presiding officer kola kyolina okukola abavubuka bajja kukola kye balina okukola nga balonze amazima nga geeyolese bwe gateeyoleka obulumi ejja bulabako. Okay, ekibuuzo nina kati nga kimu ekigenda okusembayo tuwumbewumbe programu eno nga tugenda mu kulonda okwa 2-21 tubadde mu kalulu okumala ebbanga kati tubuuza omwaka gumu bwe guti oba ogutakyawera bulungi naye nga akalu ke tubaamu bijja bye mutuyingira tulina essuubi oba ne Uganda tuyingira mu bawadde essuubi nga mu abakulembeze nti leero kigenda kuggwa ne ku mulundi guno tudda mu kalulu kiki ekikyuseewo okwawukana n'obululu obuzze bubaawo ekiyinza okuba ne Uganda essuubi nti ku luno ensolo ku kizigo kweri amateeka g'ebyokulonda geegamu buli kimu kyekimu tewali kyakyuse honalebo Kabuusu essuubi liva waddala okugamba nti enkyukakyuka zijja njagala mpozi nga sinaayoogera ku bya ssuubi okuwa abatukulembera aba gavumenti eri mu buyinza eddoboozi lino baliwulire nti kikuyamba kutegeka kalulu ng'ekikakutwalamu onzibe bw'obanga kyoyagala walibadde n'ogamba nti tetujja kulonda kubanga emirundi egisinga abantu baffe beewaayo bekomitinga kinene nnyo lameka mu byalo eyo ndowooza nze nkiikirira byalo kale bizinga naye nga biri mu kitundu ekyesudde ekitabeera n'amasannyalaze gye batabeera n'amazzi mayonjo gye batabeera ebyobujjanjabi mu bizinga ebisinga tebiriiyo amasomero bizinga ebisinga tetugalina kaabuyonjo zino ezivaako nga zolaba babeera mu myalo nga mu barracks wetaaga si buli muntu ojja mukkiriza abe ne kakabuyonjo ezaali badde nga public ezitugasa teziriyo nga abantu bali mu bulamu bwa bwetaavu naye nga gavumenti eno tebwa addressinga abantu baffe abo ne bagumiikiriza ne bagamba bwe wanaabaawo okulonda oba oli awo wenaatwalira Kabuusu wenaatwalira Kalwanga atuuse eddoboozi lyange oba yeefiirize ku kyali baasasulwa nga bwe tukola anziruukirire ekyo kikola ate oli nga ateekateeka kukubba bubbi nga ye kyatambula nakyo era abantu bakola tujja kubabba tujja kwerangirira ekyo tukituusa mu mbeera bweti abantu abamu boolaba abakazi abatta abaana abo asobola okwevaamu n'akukuula akabalangulo bawuliriza abantu beekyawakyawa emitima tuwumbirira bawumbirire nti guma abantu babagyeko amaato gaabwe bagonoonye yingini zaabwe bazitutte butimba bwabwe babututte buli kimu babafiiriza emirimu gye bakola tebakyakola balinze essuubi liri nti akalulu ke kanaamununula omukulembeze aseetinge obuweereza bumutuukeko ate okabbe ne bw'oba okabbye Kabuusu
abantu abamu bajja kufa mu ngeri ng'alowooza nti bamukolimira bukolimizi maliriza ku nsonga eyo ffe ng'abakulembeze abagenda okudda mu bululu tuwa obweyama abantu baffe nti tugenda okwesimbawo nga tulowooza nti ne mu mateeka amabi amavundu bw'ogawa omukisa omukulembeze omulungi avaamu neera. Yes, it's possible kati nze nawanguloloza was it a bed of roses tikwali mu hugs and laughters. It wasn't, not at all. It wasn't. Era nga n'omuntu gw'owangudde akyakuba essimu nti simanyi general alagire simanyi ne tubeera nga wawangudde nze nawangula akalulu nga tumaze okulonda essaawa zigenda okuwera 2-3 nga maze okufuna ebyange bikwatako nga lyato yalisigadde kunoonya mpapula kuzijja naye nga maze okuwangula olwo ne luziba ne lukya ne tuddamu olula ne luziba nga tebannangirira nga ate nze nyina polling stations teziwera 5 bakuba n'abalina ennyingi mbo bakyalinda biragiro era nebaza omusaayi muto oyo gyali Edmond Misange yali returning officer waffe bamukyusa ne bamutwale wala wherever he is yafuna pressure nene nnyo but he stood his ground and declared us winners. Bali baba siri wazambu temulangirira tujja kulangirira ffe kye twagala. So ku nkomerero tuwa abantu baffe obweyamu nti mu nsi erimu technology nze nabeerako member wa parliament nga tewali simu ate nno ng'oba zitandise ng'omuntu ajja Masaka n'afuna network oba ekasenyi bw'abaddayo oyinza okuteekako akasimu kwano baja n'ogamba oza network angifunye naye nga teriiko kati abantu abasinga balina essimu ne baba tebalina zino ez'okuseereza basobola okuwuliziganya naffe baakuba ebifaananyi nga batuganya tuwa DR forms nga bagamba DR forms basayininze naye mbu tebaalese zimala ne bayinsistinga katuzikuba ebifaananyi kati radio nga zino osobola waves ne zituuka message ng'etegeerekeka abeni yupi bayine embozi engombo gye bakozesa timwebereremu kuwe ekyokulabirako bagenda ne babuulira abantu nti wandibanga waliwo obululu baleese nga bw'owandisaako peni ezo bakuwadde abantu bagenda ne peni zaabwe zimuka kwe nakakasiza nti oyo omuntu azze okulonda akulonda ludda luvuganya gavumenti yajja ne peni baleme kumusiriwaliza mubiri tugabe message zijja tuwa obuwanguzi obulungi bwe tweteekateeka ate ekyokubiri kankibuulira abalonzi bakiyige nze nyine eggombola nnya naye nyine eggombola gye mmanyi nti eno bwe ngiruuzinga neno ngiruuzinga nsigala mpita temweraliikirira nti olw'okuba egindi waliwo gye bagamba ngezesanga nti oba ekkolomojjo nti oba obuwagizi bwaffe abaludde oluvuganya butono waliwo ebitundu by'onigirekitinga n'owangula n'obifiisa gwe Museveni Besigye yamusinganga ne percentage yenkanawa oba bino bye bagamba nti yasinga Kyagulanyi yamusingisa percentage ki mu concentrating we muyina amaanyi presidential election tugisobola ne parliament elections ndi live example presidential linda katuno nti ku presidential emabega wona babadaga nti amateeka agaliwo enfuga yakakika k'ebyokulonda enkwata gikakwatamu ebintu nti webanga weebiri kizibu okufuna akalwa k'amazima n'obwenkanya era kinga nti tewali kikyuse mu parliament ne bakuvaayo tteeka nti kino kitukyerereza kiri bweki tutunuulidde wano oba presidential kankubuulire ng'etabalimi byateranga okwogera nti kabuyonjo ziwunya naye tuzigendamu bulijjo era ne tuzivaamu n'ekitututemu ne tukikola temutya bannaye eno kabuyonjo bikubanga kwe kulonda tujja gigendamu ekitututemu tukikola ate tugiveemu abalonzi temutya bino abapropagandist batera okuleeta nti bino kimanyi bajja babba bikibababadda mpaawo akalulu k'okubye kakauntinga waliwo abantu abamaduuka bano abasuubuzi abali mu office bagenda ogenda okulonda mu bulu babubadda bagenda okumaliriza okulangira ebivudde mu kulonda nti asinzeeko bebyo bye balangira mwamusinzeeko bulu akakadde kamu n'ekitundu akakadde kamu n'ekitundu tukasobola bano tubasobola tubasobola emessage tulina okuwa abantu babeere positive bave mu mbeera y'okugamba nti amateeka tetunnabagayisa gwe kikola ky'olina okukola ate n'ekirala mukkirize akulembera bw'aba alina advice gy'aleese ng'olaba nti yegattako tambula nayo naye waliwo abantu abeefuula abagezi naye ng'omulimu gwabwe kukyusa kuwuddisa bantu kubajja kuki ku mulamwa oli akugambye nti tulina we tumanyi the best way of attacking of defending is by attacking
so tukole ekyo kye tulina okukola omulabe waffe ffenna tumumanyi tujja kuwangula ate ne bino ebyogerebwako nti amateeka agamu teganaba kuyisibwa twewa obudde buli omu akole paati ye bwe banga parliament enakola bweba tenakola kyena kola tetujja giteekamu muguwa gikulula kubanga ne bonna banjagala nnyo etteeka liyite ng'olitutte wali nga bo tebaagala liyite tebajja diyisa opposition kubanga bibisuubizo byomwatandikirako buli kimu kisoboka obuzibu bw'abannamawulire nammwe bwe mutukozeeko kyendaba nga nakyo kitukosezza kwe kulowoozesa ensi nti ebintu ebikola ki tebisoboka era lamika twewalenga nnyo naddala bannaffe nga bazze mu studio nga wano okuba nti nno wekibuuzo kyoyagala nziremu kwe kulaga ensi nti tebikola ki njagala owekifaananyi kubanga nti parliament tutambuddeko bwe tuti kino kyenjagala omanye kubanga byebisuubizo byemwatandikira bwana lamika kankubuulire kino kinjagala otegere bulungi abajja wano ne bakugamba nti ffe twagala kuteekayo birowoozo byaffe ku nsonga eno n'eno baalina obudde even before but they didn't do it. Okay. Ekyo kimu. Ekyokubiri, lwaki essaawa eno olaga nnyo okufaayo okwo ng'emabega tewakulaga. Njagala kumaliriza n'ensonga eno. Ne bwe nnaaba nkyagala nnyo naye ng'ali mu driving seat takyagala tekijja kuba. So tuddayo ku ebyo bye tusobola okutuukiriza kwe kukubiriza abantu baffe va mu dduuka olunaku lw'okulonda genda olonde bw'omala okulonda kuuma akaluluko nga bulijjo tujja kutuuka gye tulaga tetubaako na kutiisibwatiisibwa abantu abamu ebigambo bye boogera ne message gye bafulumya yenafuye emitima gy'abantu twagala abantu babe bagumu ensi yaffe leero nencha oba amateeka galinga bwe gali essuubi weeriri nkugambye abamu ku ffe tolooza nti okuwangula twawangula tolooza nti twakera bukeezi ne twebaka mu nju ne bukya nga twawangudde nedda tulina ebintu bye twakola ebisukka ku ebyo byolaba akalulu kasukka kanoonya obunoonya ebintu biringa bina olina okkanoonya olina okkalonda olina okkakuuma ate olina okumakinga sure nti bakulangirira olina okukakasa nti bakulangirira oba ntegerekese bulungi ekyo nakyo kyanjawulo nnyo yes tokoma kuwangulira gyolondeddwa nti bano akalulu okusinza kubiriwo mpangudde nodde waka nosalako si bwe kiri kasukka ku ekyo naye ate waliwo ne sitepu endala ezigenda okukolebwako ezitakolebwako luli nagambye nti buli nsobi eyakolebwa mu kalulu aka 2021 bwe tunagiddamu tujja kweteeba naye bwe tuba tulina kye twayiga mu nsobi ezo tugenda kuwangula naye ekisinga byonna be bannaffe bannajje be tutambula nabo bwe tunasigala nga tuli bumu nga tukola ebyo byokka ebigattako so si ebitwawula oba ebituyuzaayuza tujja kuba bawanguzi ampuliriza oli ku manduso dakiika zigenda 45 ezise ku ssaawa 2 kitegeeza tusigaze dakiika nga 15 zokka okuva wano njagala kujjukiza Vati Gardens Hotel Zana ku Suna Road Vati Garden Hotel Zana ku Suna Road eri kutuusa Nyanama opposite Lifeline Hospital kyekifo ekigenda okukumalako ennaku osanyuke atera mu byonna balina accommodation nga rooms nsufu nyonjo nga zibulungi gym erina ba instructor abatendekere ddala balina steam sauna ne massage rooms nnungi ate wali abakugu balina ekisawo kye bayita TAF ekikozesebwa abantu ab'emyaka gyonna okukola dduyiro n'emizannyo Vati Gardens Hotel Zana Nyanama erina restaurant efumba emmere y'ekinnansi empoomu nga oluwombo n'eyebunaayira Continental akawungeezi otuulako mu gardens awo ne bakutusaako ekyokunywa kyonna ky'oba oyagadde waliwo omukyoma gw'embuzi guwooma okukamala ne ka music akasenneekerevu eno nga bw'oli omukyoma gwo n'abantu boba n'omuntu wo nga bwe mwenywera n'ebyokunywa bye mwagadde gwanoonya wootegekera emikolo ng'embaga kwanjula graduation birthday baby shower meetings embaga n'ebirala byonna genda ku Vati Gardens Hotel Zana Nyanama balina parking engazi ate ng'erina n'obukuumi mwanattu Vati Gardens Hotel Nyanama Road opposite Lifeline Hospital ke kafaako mutindo era akaliko ensangi zino bakubire ku noti 7 noti emu 8 8 95 oba noti 7 5 22 7 99 Management ya Rakai Community School of Nursing etegeeza abantu mwenna abagala okusoma obusawo n'obuzaalisa nti okuwandiisa abayizi mu January intake kugenda mu maaso mu masomo omuli diploma ne certificate mu nursing ne midwifery era nga abayizi bonna abalina certificate nga bandyagadde okusoma diploma mujje nammwe mwewandiise oli eyo naye ng'oyagala era olina ekirooto kyo oba omwana wo okufuuka omusawo Rakai Community School of Nursing weeri kubanga erina abasomesa abakugu ekifo kisirifu bulungi nga n'omwana wo tafuna bimutaataaganya basangibwa Rakai era okumanya ebisingawo bakubire ku noti 752 6
93 99 oba noti 75 2 6 93 fundikira kugamba Jena Habus bano bebakola Covidex kampuni ne kulwa Professor Gwanga balina eddagala linje pia ateri omulembe omuli erya infections ezitawanye nya abakyala abaami n'abaana abato ebizimba mu nseke ne n'abaana amagumba agaluma abakadde n'abantu mwenna bajjanjaba akafuba akasiiwa n'ekifuba ekikalu mu baana n'abantu abakulu asthma pressure sukaali prostate asumbu enya abaami n'eddagala ddala lingi nnyo eddagala lino lisangibwa mu bifo bino Nansana ku 5 mu maaso ga Sam's Crescips Mutungo Kunyea opposite Mogis Hotel Masa wakatuno nnyo meters nga 5 Namugongo nga wakava ku bajulizi opposite Angelino Hospital ku kazimba akapya mukono okulira National Bank Nsambya kwekereza abakatuliki Ntinda Chiwatule Road opposite Chigowa Road Hoima Kuduhaga roundabout Fort Portal Kasese Road wagulwa National Housing Finance Bank bakubire ku simu eri noti 7 noti 5 83 23 83 oba noti 772 noti 3 nya 7 2 ojja kumanya ebisingawo Mbaka Moses Kabusu wagaba nkyali naye wekyamuswa mu bizinga eyo abuuka mazzi najja okudda ate n'omuffe ate n'owewe Busuju David Chamuzi Kalwanga munakibina kyene UP naye tuli naye katumule mu katono nnyo sekendi zinga 3 edakika tusigazza ziri 10 zokka tuyingire obudde obusimbayo Lutaya Mbendi Kigezi Madugomba agamba nti waliwo abayimbi abalangiridde nti bagenda mu kalulu okay naga nti mwami kalulu bali kuweereza ne baliza bokyaziza nze nsaba abantu b'Ebusujju emupika Lwanga mu mulabire ddala kubanga ensonga z'emmengo tatira bakama abe n'ensonga endala zonna Richard Matovu bwatyo bwategeezezza wano waliwo Medi mbuza honorable buli kimu Lutaya Medi buli kimu kisoboka okubeera MP oba okukyusa obukulembeze bw'eggwanga nti buli kimu kisoboka okubeera MP oba okukyusa obukulembeze bw'eggwanga bagambye nti bwe tutadda mu nsobi zaakolebwa mu 2021 wasobola okubaawo ekikyuka ensobi y'obutakyusa mu mateeka gabyakulonda bagimaliriza Bernard from Mutukula abalonzi tugende tulonde bwe banakabba ebirala tunabiraba okay sebo bali kutuweereza opposition yetumalira budde olaba balwanagana bokka na bokka nze military veteran sergeant tuliraba Charles okuveruzira Safina zone naga mwami kalwe bali kuweereza nze mulangira Jemba Abe okuvese muto ababaka abo bave mu kusiita ebigere n'okukolima balina fronti yaabwe ye parliament bagende balwanire eyo ennongozereza za Honorable Mpuuga zikolebweko Kayu Kosima Tesiga agamba abakulembeze bannamusize naye mu Uganda tulina opposition kibadde kibuuzo baba we bali kuweereza nze Mutebi Michael okay kali katufune ku masimu wanje sebo we bali kuweereza esebo ze bugembe kitaitwa ko Kalwanga Gomba Member Media Callers Association bade mbuza Kalwanga munango oyo munannopo nti okulonda be kunaaba kuwe kangeze balangiridde Kalwanga Busujju akomyewo gundi awangudde ate Kyagulanyi bamuwambi ngenkola bulijjo bwe baddetera okubeera aba opposition asinga okuba ow'amaanyi nga si bamusaliddeko mu maka ge teri kufulumayo bo nga aba NUP eggwanga baligamba ki nze bugembe kireeto kali tuyanziza CBS wanje mukama wange esebo mwebale kuweereza esebo ono omutaka w'ekyamuliibwa ba honorable mbalamusizza nnyo naye nze bwana Lameka nkubuulire kino olwaliro naffe ffennyini mbutuufu enkyukakyuka tuzaagala naye obubiina bufuuse obubiina bulinga bwe twakolanga mu masomero kano kabiina kali kabiina abasajja abo baba MP mwe temuyina mmeeza gye musobola kutuulako obubiina bwonna ne bukutulawo ne mutunuulira omuntu omu asobola obbagatta ne mutambula n'oyo naye nammwe ab'ebitiibwa bakola obubiina mututta mutuswaziza nnyo mbu tuli babitiibwa naye obubiina bususse CBS wanje Alumi wanje webale kutuweereza bulungi
Yennyabo. Na ebaho na libabu tusanyusa bawuliza zeddido nsinzidde wano Lusango. Mbutuufu bannange nange nze nina okuteera ekyo nkiweereza omubaka w'Ebusujju n'oyo Moses Kabuusi. Nze ndaba enkyukakyuka tennalabika ekisooka ku ludda oluvuganya okwetimatema kweyongera bweyongeza. Bw'ojjako ekyo nze sirisuubirayo sirina ssuubi mu kalunga tulina nkyukakyuka za byakulonda. Embeera nga bweri nze sirabawo kipya kigenda nga tugenda mu kalunga. Amayinza ngamba sandigatadde mu nkyukakyuka ezireeta amateeka g'ebyokulonda olwo ne tulaba ekiddako. Enze ssuubi nina ttono. Okay, kale batulabire. CBS. Hello? Wanji? Lameka webale kuweereza ssebo. Kale nnyawo. Ono maama afuse nateete. Nsanyusa okuwuliza. Nange nsanyusa okuwulizaako ssebo otuweereza bulungi abakulu mbalamusiza. Batukubiriza okulonda neffe abalonzi. Neffe tutuuka ne tunafuwa. Mulonda ne mukuba akalulu ebiseera ebisinga ne balangiriranga obululu businga abalonzi obungi sayidi ezimu. Ekyokulala nawulirako awo omubaka ng'agamba nti ffe abalonzi tubasabiriza. Bwe tuba mu basabiriza twagala batubuuzeeko bakinga emmotoka zaabwe batubuuzeeko batukubire ku jjambo. Naye kabi kyakali mu ekyo lwaki temudda mufe abalonzi ne mulaba kyekyetaagisa ate ne mutula nti tubasabiriza naye naffe tubaliize 226 maama ffe nateete. Wanji CBS. Nkula mmeka bale kuweereza ssebo. Ennyawo. Abakulu banamusiza nabugayita ndi Bukonda. Nkula mmeka fafa eno fawa twaweddemu amaanyi n'ebyokulonda tubiteeka wansi olw'ensonga. Fena abavuga ne batugamba kyobawula nti babuteekawo buno obubiina mubafunira ssente ate buli gwala basumukamu agamba naye kangende kola akabiina akange. Mbwe tuli omuntu mumanyiza President Museveni emyaka 4 gamazeeyo ate waliwo abamazeeyo emyaka 3 nga buli kadde yagenda mu kibiina kiramu esimbawo nga yo tebakutulawo. Bakulu mutuyambe mbanga maite mwagenda kututunula mutubulye nti namwe mugenda kukola bibiina na kufuna ssente ne banne tubakooye okujja ne tulima timwajja tununula naye nga temulina kigendererwa kyammwe nalugayita Bukonda. Toyanziza nnyo eddakiika esigadde 5 zokka naye nga tuwumbawumba njagala tuweeyo ne message eri abantu nga tugenda mu kuzza obujja enkala z'abalonzi enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda etandika omwezi guno kubanga ffenna kitukwatako etandika ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gwennyini ogwa January okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri kubanga gwe musingi ewava obuwanguzi. Kantandike eri Honorable Kabuusu ng'osibula batuuliriza n'obubaka ku kuzza obujja enkala z'abalonzi. Basebo ne bannyabo abavubuka abakyala abantu mwenna abali mu myaka egironda osobola okuba nga walonda kati nze nnyina community esenguka eva egindi nejja egindi kati abaavanga Ebusujju abaava e Rakai nga bali mu Kalangala tojja kusobola kufuna budde buddayo kulondera eri ewammwe gye walonderanga. Bagenda okulaga enkala z'abalonzi okuva nga ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwe tulimu okutuuka nga 10 February. Twala omukisa guno okutegeeza abo abalaga enkala z'abalonzi oba okuzza obujja obagambe nze nalondera gindi era endagamuntu yange yeeno oba enamba yange y'abalonzi yeeno nsaba munyambe nkole transfer nzire mu kitundu kino bajja kuyamba naawe omulala ali mu kitundu tolemererwa kulonda oba teweeteekako nti nze nolera gindi nze ndi w'Ebusujju ngezesa mukama wange ndi w'Ebusujju naye ng'ate obeera ggulu ekiremesa abantu baffe abamu okulonda alowooza nti ajja kudda Ebusujju eyo gy'oli wegayire oba saba mukalwango mugambe neeno nja kukola kyonsuubiramu naye gye ŋŋenze akalu kaleme okunfa kuba gye nkolera nyinza obutasobola kukola ki kudda kulonda. Mufeeyo mwewandiise oba mutereeze enkalala mulabe nga ojja kulabikira ku lukalala lw'abalonzi. Akalulu basalawo kasalawo ng'okataddemu mu kabookisi. Bangi muffe ne mu bafamire zaffe tebalonda nga balowooza nti obulu baabu babbako dda. Ate ng'omuntu gwe tuvuganya naye awangula ba mu ngeri gy'awanguddemu n'obululu butono. Babikola ebyo lwakuba temussaamu interest nammwe kukola ekyo mulina okukola nga Honorable Kalangwa baabagambye. Nekisembayo mpozi tebabagamba nti ne bwe watabaawo nkyukakyuka z'amateeka byakulonda okulonda tekusobola kubaawo. Tewaliwo kulonda kuvundu nga okwalimu okutemako emitwe n'okutema ente okw'emyaka gy'enkaaga. Tewaliwo kulonda ng'okw'ekinaana okwalimu okunyeenyaamu ebox ne baga nti eno eriko ezitowa yerimu obululu obungi ne bajjako ekifaananyi kya DP ne basibako ekya UPC. Olwaleero okulonda okuliwo oba embeera eriwo kulimu ebyobubbi
n'ebitama bingi naye bw'obimakinga ne weewa n'omakinga n'ogaa kino kyenkwagalamu waliwo by'okyusa ebirungi ebirimu tubirwanirire kuba tuyinza okulwanirira enkyukakyuka ne zitabaawo ate ng'abantu tubamazeemu amaanyi. Tweyanziza nnyo batulabira ab'ekyamuswa. Waliwo message ziringa bbiri kansomere ddala onage nti mukulu we bali kuweereza kyannaku okulaba nti gavumenti yaffe yeeyongedde okunyigiriza munnansi kyokka nga ne bannaffe abali ku oluvuganya gavumenti bongera kweyawula na kulumagana. Bitalwanga ali Kamengo Mpigi onagamba nti erinnya tataddeeko agamba nze sigenda kumala budde bwange nti ngenda kulonda ng'abakulembeze bali mu kuyomba okutaggwa be twali tulowooza nti batulwanirira nabo kati bali ku byabwe. Nasemba speaker bali mudasho ekyesiiga agamba nti ekibuuzo agamba nti suubi kiri bawa bannayuganda nga bamaze emyaka 3 nga bye bagamba bye bimu kusuubiza nkyukakyuka ezitatuuka. Bali mudasho kyesiga Honorable Kalwanga sibula abantu. Njala kwebaza mwami Kirume ono kansala wa Mutamu njala kwebaza mukama wange Muyanja Senyonga ate ne mukulu Sewungu mwebale nnyo mwebale ddala n'okuwuliriza CBS. Njala lameka kuwaliza n'ensonga emu esokera ddala bw'owuliranga omuntu yenna akugamba nti tetwetaba mu kulonda oyo bwe muba musobola n'essimu mugisaleko aleke tumaliranga budde tujja wano okulaba nga abantu bafuna positive mind. Ensi yonna abantu abasinze tuleetera obuzibu kwe kuba nti tulina abantu abeewandiisiza okulonda miliyoni 14 kyokka n'owulira nga asinze okufuna obululu obungi afunye miliyoni 6 owokubiri afunye miliyoni 3 kitegeeza be bantu miliyoni 9 ku miliyoni 14 abantu miliyoni ezigenda mu 7 oba ezigenda mu 6 oba ezigenda mu 5 neziba nga teziparticipatinze mu kulonda. Tusaba abantu abali negative ebintu ebimu babyesonyiwa n'okuba amasimu go toyonoona nnyo budde kubanga gye tugenda wasingako we tuli abiri kuza bujankalaza balonzi. Mbasaba bagende genda olondoole erinnya lyo nga gyeriri naye ate mwegendeze ne kino waliwo bakaada ba NRM abateekeddwa mu system okweeliminatinga abantu mulondoole gwe kenyini gwe olina okusituka ozuule nti ku listi kwendi so sigamba ku bessimu eyo nzuulira. Toyanze gampuliriza tugenze mu mawulire. Olivia kwagala Lutalo mukyala Lutalo omubwati amaze okutuuka wano n'omususuzi we Wasajja Mahadi. Katugende mu mawulire Ssaabasajja Kabaka awa